Ekisanja tewakyali kwebaka wadde enguzi kitambudde kati wetwogedde ennaku zirinnya zitwakakiyingiramu naye ebigenda mu maaso n'ebiwulirwa n'ebyogerwa byongera okwewunaganyisa weebuuza wa we tugenda oba tugenda kusemberawa. Lunaku olwaleero tuzze tubeeko bitaganjula ebiringa ebyo sobola okubeera nga tubittanya we zinaawerera essaawa 6. Bingi byetuwulira, bingi byogerwa, bingi byetusoma ne byetulaba byonna byoleka nti ekisanja kino tewali tulo kiyinza okubeeramu bingi ebyanaamiriza kyokka ate eri abamu abalondoozi b'ensonga bakugamba nti teri kipya kigenda kuba mu kisanja kino nga n'ebisuubirwa okuba nga bigenda kwewuunyisa abangi bo baali babisuubira. Ebiringa ebyo ensonga lwaki bwe tuba tulonda n'okunoonya betugenda okubaganya n'ebirowoozo tulondamu ddala abo basobola okubeera nga bannyonnyolera ddala n'okusensula ensonga osobola okubeera nga naawe oziggwa ennyalwe. N'olunaku lwaleero ennaku z'omwezi zino 16 omwezi guno ogwokutaano gwa muzigo mwaka 2026 tuzze nate tubeeko bye twongera okuttanya. Nze Kefasi Mayimba Muzirafumbe nkwebaza okuba nga okyali naffe naye nga sinaba kubeera nga ntambula oba okusimbula kankulinde okakkane otuule oleme kusagasagana nga buno wa mukovu tusobole okutambula ffenna. Gavumenti ekolebwa amasiga 3 omuli eriteesa okubaga n'okuyisa amateeka agatambulizibwako eggwanga newabawo n'essiga eddamuzi eryo erivunaanyizibwa ku kwongera okulungamya bannayuganda okutambulira ku mateeka gano agaba gayisiddwa n'okukangavvula abagaweebuuseemu ne tuba n'essiga erya kabineti olukiiko olufuzi pulezidenti omulonde lwaba akola nabo emirimu bano nno nga yabeerondera. Essiga liri eryibaga n'okuyisa amateeka bannansi baweebwa ekyanya n'obuyinza okusobola okuba nga beerondera mu ddembe abakulembeze baabwe. Essiga liri eddamuzi ate omukulembeze w'eggwanga era nabo yabalonda. Kabonero akenkunaakoleka nti no pulezidenti aba n'enkizo ku bukulembeze ku mpeereza saako n'emirimu egikolebwa mu ggwanga. Bwekiba nga amasiga 2 yagavunaanyizibwako okulonda abagakalabizaamu emirimu ffe bannansi nga tuweebwa ssiga limu lyokka lya paalamenti, ekyo kyoleka nti kiba kituufu nnyo ddala bwetandika okuba toki mu bukulembeze bwa pulezidenti bwe tuba twesigisizza obuyinza. Emyaka 5 emirala gyatandise kakati ennaku nkugamba ezirinnya ze zaakatambula ku myaka 5 zetwesigisiza mu kulembeze w'eggwanga. Mu kulayira ebyayogeddwa bikulu nnyo okubaganyako ebirowoozo era nga mu kwogera kw'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni wabula yagambye tewakyali tulo. Wetwebuuliza ani abadde yeebaka otwo tuli luddawa era babadde beebakira muki. Tuli bamukisa mu studios twegattiddwako munnabyabufuzi mukulembeze ate nga abadde akiikirira ekitundu ekya Nakaseke South mu lukiiko lw'eggwanga okulu paalamenti omulundi ogw'e10 n'eye11 Paulson Lutamaguzi Semakula tusanse okulaba ssebo lamusa kulaba Spark TV. Sebo neyanziza nnyo mukama wange njagala kwebaza omukisa gw'ompadde amakya ga leero nzikiriza n'abantu ab'ewaffe Nakaseke okubabuuzaako bane muli mutya mwebala emirimu gye mukola makya ga leero nzize nange nvaako ku kampu Lutamaguzi nze ndi musajja mulimi okwawukanako n'abalala abeekubagiza ndowooza oba wasemba okunkyazaako wano nga ŋŋenda mu kalulu nagenda mu kalulu njagala kwebaza abantu baffe nze abasajja babba akalulu kange misana ku mudumu gw'emmundu era baali bazze n'okunzita so njagala kwebaza abantu baffe ab'e Nakaseke akalulu mwampa nenkawangula ebitundu 9/5 naye sitoma bw'oba oli w'e Nakaseke sitoma era sirina saavisi gye mbadde mbawa gye sisobola kuddamu kubawa sirina kyakubagamba nze ate akuuma kalulu abasajja ne bajja n'emmundu ne bakabba na kifuba omukulu yalagidde tolina kudda mu paalamenti ne bakatwala kuba ewaffe Nakaseke baagala twalayo yonna gy'oli abateeka amafaamu n'osomba amafamire so njagala kwebaza wankyaza neŋŋenda mu kalulu naye tekaali ka bulijjo naye ffe bwe tusinkana abantu baffe nga batugamba ekintu kimu nti gasite okyali wasigaza obulamu n'olwekyo eyoyo chapter twagala kugamba n'abakulembeze abalala be banyaguluddeko obuwanguzi ne be bawangudde ebire ebyokwekubagiza bikome buli omu alina okubaako n'ekyakola. It's not about nti bw'oba togenze mu kifo kya bukulembeze nti ogenda kufa
kwaba mtu balabanga mwagwamu essuubi oli omusangawo. You know what happened, especially ku regime ze wange ngeri enakaseke mwalabayo gye bayita Luwero Triangle. Yes. Ye wali entabiro y'okulwanyisa obote yabba obululu. Naye abasajja ne bagira buli kubo lyonna ne baliteekamu amagye ne baleetawo akakiiko kaabwe ak'okulonda yali akulira okulonda ewaffe nakaseke ne bamugoba mu wiiki eyo ne baleetawo omulala ne bagamba nti twagala. Era tusaba bannaddiini kino ekibasaba nze ni musajja mukatulika mwe Catholic. Yes. Tubasaba bannaddiini muwabule ku bantu abakozesa Bayibuli yaffe mu buyaaye n'okwata Bayibuli y'eggwanga ng'okimanyi mu mutima gwo wafera nobba n'ogenda ku madaala ga palamenti n'olayira kuba omuntu bwakwatira Bayibuli oba ekitabo ekitukuvu nga mubbi yafeze n'akikwata oyo aba asobola okukola buli kimu. Aba asobola okutta aba asobola okukola buli kimu kyonna kye mulaba ekitabo kya buyo. N'olwekyo bannaddiini mbagamba ebitabo ebyaffe ebitukuvu biweebuuse. Kati buli mufere kyakwata n'akozesa kyayagala okukolera temwewuunya bino byonna ebiriwo. These are not unprecedented events. Yes. Ze mulaba eziriwo. Waliwo Katonda watuuka n'akyawa generations. N'agamba nja kubakyawa ku mulembe gw'abajjajja bammwe, bakitammwe nammwe n'abaana bammwe. Kati ensonga lwaki olaba everyone in this country has lost hope. Batuukako abavubuka beegize ng'abakadde. Usanga abakadde tobaawula n'abavubuka bannaddiini n'abatalina ddiini bonna obasanga awo mu mbeera eyo n'obuuza what is next for this country. So tubasaba mwesabire bano abasajja abajja abakwata ensi eno si ba bulijjo. Mubadde mubitwala ng'olusaago bano bazimba Bwakabaka nga bakozesa obugologoosi bwabwe. Nammwe abasajja abakulu bagabiranga obukunkumukanza bagamba nva mu Luwero Triangle gye bayita ensi y'obuwanga. Ebintu ebisinga naddala tutuuse wano mubirabanga eby'olubalaato nga bwe twagambanga abantu baffe wano mu Buganda nti kijja kutuuka wano mu Buganda ng'Abaganda mmwe mutalina wammwe mbu mugamba mulina ensonyi mbu simanyi mbu bajja kubalaba musosola. Kati olwaleero mu kibuga babagobye ku nkingiza ekibuga babagobyemu ebyalo byamwe babitutte emirimu temukyasobola gifuna n'obukulembeze bwe baleeta wano mu Buganda babujja mu bitundu byewala ne babuteekawo nti kati bano betuleese. Onsonyiwe ekyo nkyogedde kubanga bukyo ondeeta wano wakwatibwa entondo n'otaddamu kundeeta. Enaku z'omwezi mu Novemba omwaka gwa 2025 zali enaku z'omwezi 11 lwe twali naye wano ku show n'ondagane polling stations empya ez'Namukekera mu makolero ga Salimu Sale Kapeeka ng'obukakafu ne bwino omulina naye omulonzi n'omulabi wa Spark TV ne muna Uganda gamba Honorable ne bamubaguliza nako n'amanya nako bagenda omubbira kakati twagabira 21 yakawangula ne landslide victory nakano kitegeeza abakuuma akaluyandi badde abayina abawera n'abantu abasobola okumuyambako okukuuma akalulu ekyaliwo si kukuuma kalulu n'asigala ng'agenda mu kalulu akafaanana ati wuliriza ekyaliwo si kwali kukuuma kalulu nze nagenda owaayo kakiiko k'ebyokulonda justice by'abakama munne nga tulowooza nti bano abasajja olw'okuba bakulu basomako nga tulowooza nti balina ensonyi munange nze ng'omusajja atya Katonda kubanze okugenda mu byofuzi nali nkola mu UN saali muntu wa bulijjo nga bondabana era ne bwengenda ne banange the other time nagenda okulaba King Charles nengenda kwembase yaffe nensangayo omukyalo omuyindi omukulu abakulu abamu be nagenda nabo nembaga nti nze wempita tojja kuyitawo nempitawo kakati bwe nagenda mu kalulu kano sagenda nga muntu wa bulijjo nti noonya kyakulya nze sinoonyangako kyakulya naye twalowooza nti abasajja bano abakulu babyakama neno gurupu y'abasajja abagamba mbu babalwanirira okubanunula kumbe beenunula bo ne famire zaabwe nenkuba omulanga ne mugasebo mu makolero ga Salimu Sale Namukekera bataddeyo polling station ne bateekamu abantu omutwalo mulamba omupya ogutabangawo omukulu oyo n'antambuza emirundi sijja kumuwayiriza yansisinkananga nansinkana mu office natutuula babiri nga bwendi naawe wano nangamba ezo tugenda kuzijjayo mba nkyali awo ne baŋŋamba nti akulira akakiiko k'ebyokulonda Nakaseke omukyala babadde balina bye bamugambye n'agamba mbu ye mulokole abitadde ne bamujjayo ne baleeta omukyala omulasi bamuyita Tumusiime Aida ne omulala muwala w'omwami akola mu kakiiko k'ebyokulonda bamuyita Tashobya muwala we kati ne bagamba nti
polling station oli omukyala akuli akakiiko k'ebyokulonda Nakaseke zabadde bamulagidde ajje mu makolero g'abakulu bamulagidde aziveeko era bazizizaayo mukama wange nakogga ne manya nti batutte era bino byonna mu makolero balonda emirundi gye baagala gyonna nenkeera nenkuba omulanga ndooza mwagula banga nkuba ogwa sali musale ne mubuuza ati ssebo kiki kyotalina taata ekyakuleeta eno otwala obuwanguzi bwange nenkuba omulanga naye abasajja be ne bannumba ne baŋŋamba afande si yalakidde mu makolero okubba eno oda kakati ssebo mukama naye okumanya nti ate Katonda wa kisa be baleetanga okubba nange nga bampa okubba mu makolero genda mu kekeera nga nange bampa nga bagamba baleeteranga kubbira beeraale gundi yabwe naye ne mutamaguzi bamutiiki nga balabanga kiganye anti kitegeeza mu makolero eyo wali anti bano babasombanga olonda emirundi gy'oyagala ku lwabwe makolero eringa waliyo amajabo kuba bejenti baffe bonna babakwata bonna kakati gundi bwe yatuuka ne babba ne kabalemerera ne batuuza enkiiko ewaffe Nakaseke ekiro amakubo gonna ne bagagiramu n'amagye nawangula by 95% zeddyala foomuzi zange nzina okwawukanako n'abalala zonna era bw'obuuza nakeera ku makya nembuuza nti olaba babba ewaffe Nakaseke gye balwanire wali obuwanga emitwalo 8 kubanze jjajja wange yali historical ndooza namba 3 Dr. Jack Luyombya era ne jjajja wange Museveni amanyi tewali yasingamu wa buyambi mu nsiko kabe bwa mmere bwaki bamuyitanga muwanguzi nyini lusozi olwo lwe bayita luno ekiwanguzi yalina tata mukaaga nga wamwanyi nyona naye olaba jjajja wange ne mugambo oyo Dr. Jack Luyombya nga tannabakufa ne mugamba nti abasajja bano mwabaleeta eno naye bagenda kutusaanyaawo owuli olusozi obayita Walusi luli ku ttaka lya jjajja wange wennyini awo ekiwanguzi ekikyusa Walusi awo wowuliraawo naye kati lwaki nkugambye ekintu ekyo nze seekubagiza era kyenkubiriza ne babakabananga abalala oba bakubbye oba tebakubbye teweekubagiza. We still have a lot to do for this country Uganda. Even you can survive very well outside politics kuba nze bwenva wano nina ewange play camp Lutamaguzi nima emwanyi bwe mala okulima emwanyi naye nebuuza nnyo abantu abanninanye nti tutera okubasanga nga babatwala kuba agenda y'abasajja bano tebaagala muntu ali bulungi nze nkikugamba nze ndi mukulembeze mbadde mu palamenti emyaka 10 era ensonga lwaki olaba mu kibuga babagobyemu ne muva mu kibuga ne mudda ku nkingiizi z'ekibuga omuzungu zayita peripheries nayo ne babagobayo ne mudda mu byalo no babagobayo n'otuuka n'eri Nakaseke kapeeka mu kyalo ng'oli ku trade order ng'oli ku trade order mbu okoona obuyumba bw'abanaku bonna bw'okoona mbu oli ku trade order tweyanzaho program bitebye twegatiddwako omubaka wa president mu kibuga ekyejjinja ate tekimujjako kubanga munnamawulire ate yaliko omukulembeze w'abannamawulire mu ggwanga lino kitegeeza alina eriiso eriraba awalala batasobola kulaba olw'okuba ne element eriyo bwannamawulire. Alhaji Ahmed Katerega Musaazi tusaso okulaba sebo lamusa akoleba Spark TV abatula mwenna mwasise mutabasebo ne banyabo mwebali gye mukola abafunidde mbozaayoza abafiiriddwa ne mbasaasira njozaayoza bannaffe abalayiziddwa twali wano juzi nga tugenda ku mukolo ogw'okulayira president n'alayira n'atugaa kino ekisanja si kyakwebaka abaka ba parliament balayidde owaffe ndi wa Jinja district Silwa City owaffe mu Jinja district enkeera w'olwo naffe ku lwokusatu ne tulayiza chairman ne council eya 5 mukyala Lumumba abadde minister wa general duties mu office ya prime minister yali omugenyi omukulu ate kaakati tuli mu kulayiza town councils n'amagombola okutuusa wiiki ejja. Alright. Nakomba okubeera wano Haji naawe ng'oyolekera Kololo omukulembeze w'eggwanga weerayirira n'ategeeza nti kino ekisanja tewakyali tulo no more sleep. Wagamba nti no more sleep kitegeeza waliwo wabadde otulo waalabye oba waalengedde ate n'abanga ayina enteekeka z'abaze okulabanga oba empenda z'abaze okulabanga otulo atumalawo. Munnayuganda bw'awulira statement eno tewakyali tulo
atandika okwebuuza otwo tubadde tulabikirawa nga mmwe ababadde abakyali mu system era ani abadde yeebakira ku tulo wasuubira okuba nga watandikira mmwe ababeera naye abamusinkana oba n'abamu ku reports okusinziira ku mirimu gy'aba yabagerekera. Webali nnyo ssebo nebaza muganda wange musanze wano ng'awandula ebigambo ye kawandula bigambo nze namumanyira naye ndowooza n'abalala bamumanyi naye kyamutuukako manyisaba obukulu buno buzibu olwo omukyala akunobako bunobi n'olaba nga tolinawo otandikira wogenda ebintu bwewabirese ewaka bwe biri ate olumu n'emmese ziyinza okukuyambako ne ziba nga zigize eki zibitabudde kaakati nesebo okubeera mu buyinza era ffe nabbi yatugamba nti okwatirwanga nnyo ekisa omuntu abadde mu buyinza n'abuvaamu n'omuntu abadde ne ssente ne zimugira ki ne zimugwako. So muganda wange nange mumusaasiramu naye ekirungi nga bwagambye yali musajja mukozi ne bwe yali tanajja mu byabufuzi obutereevu era ajja kusigala nga musajja mukozi so tasaanidde kuggweeramu ddala kuba desperate. Ekirala wano bamanyi okuboozaamu ate basobola okuba ng'olumu ku kisanja kinaddako bajja mugira ki bajja muze ate bano abeeruweero ono bagendako n'omutabani wa Sali Musale era tayinza kubuwa gyamudiployingamu mutabani wani ate osobola olowooza yandiwangudde ebisanja ebibiri eyo naye ebyo byabwe ate najja n'aleeta amagye ne police stations empya bayinza okuba nga bayinamu batabani be bangi kuno ne baga nti aluta maguze ebisanja anti wano waliwo enkola nti ebisanja ebibiri bimala omuntu mu bukulembeze bayinza okuba nga bakikolera mu mwoyo gwo naye ate abalina ebisanja ebyo ebibiri abakoma ku bisanja ebibiri batera okuga nti bwe wayitawo ekisanja ate omuntu asobola okugira ki asobola okudda naye okudda ku kyombuuzizza tulabikirawa tubaddengawa era mutandikira kuki dduka gwe twayina wano nze nakoma okujja wano mu 84 twajja nali nsomera St Victor Secondary School kitaaseeyo Bukoma Nsimbi ne tujja okulambula Kampala Ntebe ne Jinja kati bwe twamaliriza ne baddeyo nze nensigalako muno yali holiday ya term ey'okubiri ng'amasasi gasula gavuga obubi obutemu twali tubeera Makindi ng'ekiri eyo kizibu abaabanga mu lubiri enkambi bajja ne babba ab'e Makindi nabo ne bajja ate emabegako Baziriyo yali abyonoonyi Baziriyo yali omuduumizi w'ekibinja yali Summit View yabibunamu n'endooza yamalira Summit View ng'akyali mu Kampala n'agamba nti bano abaana bammwe oba oyina empale 2 muweekeemu oba oyina essaati 2 muweekeemu oba oyina abakyala 2 muweekomu enkeera amagye ne gattigomya mu Makindi omwo mwonna ndeeba nti omukulu temwamuwulidde tubinonye olabawo kati we tuyita Kalenda Hotel awo waliwo Stenson na waliwo ennyini mu maaso nga tonatuuka najja nankumbi nga buli ku makya wabaawo emirambo ng'etteeka oba babanga bagitidde awo oba bwe bagitanga awalala bagisuulaawo eyo yali Uganda gye twalimu kakati mu 7 n'enare bwe baleeta emirembe mu 86 abantu ne bagamba nti kati beebaka ku tulo tirayinza kujjako sente zo nobwo bitambuza nga biringiza biti ate ku mulembe guli inflation yali nnyingi NRA yakwatiranga ebisente bingi ngamba ebisente bingi naye nga tebiyina nnyo value kaakati ng'oyinza nobitwalira ku kigaali okugula ki omugaati naye nga NRA ng'emaze okujja nga tewali akwata ku ki twabanga tuva e Masaka nga abasirikale buli omu akwewanira bwe yalwana Katonga bamuleke Kameme wali aleme kusasula naye ng'ate kugulya omulembe ogwali guvuddeko nga tasasula atuula wagira ki kati abantu ne bafuda twebaka kutulo naye twebaka kutulo oyo ne tumulambaaliramu nnyo kakozesa olwewaffe olw'ejjinji twebaka tukuyita kulambaala ne tulambaaliramu nnyo kati pulezidenti atuzuukusa ti tulambadde nnyo kati buli muntu abeeko kyakola era programs ez'obwavu oziraba infrastructure development enguudo zikoleddwa yadde mulimu okusoomooza programu ezigoba obwavu Musevenomics ayiyizibwa naino bano bennyini ewasale kulwanyisa obwavu myoga PDM ate okuviira ddala eri kuz'abakyala n'abavubuka enjawulo weeri era mu myaka 5 gino egijja
ngwe twongereza kwetwana egibaddewo programu zino mwesinze okunyinyiitira Uganda ojja kugiraba nga kumpi efuuka ki efuuka nsinda zanyi kaakati buli muntu alina okuba nga aliko kyakola skilling tulina ndowooza amatendekero 20 mu Uganda oba wasoma ki nga bye wasoma tebiriimu oddayo n'osomera bwereere myezi 6 n'oba nga olina ekyo mulimu gw'omu mutwe gw'osobola okwekolera so tewali kulambaala buli muntu alina okubaako kyakola yeeyimirizeewo n'okulakulanya ekitundu kye awo ennyini mu Sevenomics gweyogeddeko n'osonga neyo n'ogamba nti atandikirawo abano twalaba mu mwaka gwa 2016 pulezidenti ng'agezaako okulaga abantu okulima ennima y'omulembe baleetera ebyokufukiriza obucupa awo ekisanja kyaddako n'akituuma Hakuna Mchezo ekyo ekya 2016 mu kisanja ekyo ne tusuubira nti ddala abantu ddala bayize ennima y'omulembe era ebbendo bende eryo akalu kagenda okuddamu ab'ekibiina ekya National Unity Platform ne beera bwezi kana akasembayo gy'ogamba nti mu Sevenomics gye yatandikira Luweero yonna yonna ababaka abaana kumpi bonna baludda luvuganya kyekireetera abannayuganda mu bitundu pulezidenti gye yalwanira gy'abayigiriza mu Sevenomics obutalaba bino byogezaawo kunnyonnyola ne basigala nga beesigisa obukulembeze abantu kudda oluvuganya ebulenyi mpozi okutereezaamu ku myaka pulezidenti yatandika ng'ogyako enkola ya 10-point program erimu emu ku nnyingo enkulu ey'okuzimba ebyenfuna by'eggwanga ebyetengeredde mu 95 pulezidenti yatambula eggwanga lyonna ng'ayigiriza abantu okulembeka nti buli muntu abeeko kyagira ki kyakola olugoga mwezi oleme galaba bulabi twabanga mu kyalo eyo twabanga n'abantu nga tewali wadde ettogero limanyi ensuwa ennene nga enkuba olukya nga bagenderawo kuki ate bayita mu musulo kakati naye omuntu wandibadde olembekako mu mazzi bwakiri n'ogira ki pulezidenti yatambula eggwanga lyonna kulembeka era mwe mwava programu eyo ey'entandikwa era bagikwasa munnaluweero Dr. Kisamba Mugerwa Katonda amusaasire abaagitegeera baagifunamu abaabiyita ebyobufuzi tebaafunamu kati bwetwalanga Lubaga South ne Lubaga North abaka ba parliament abali mu parliament ey'omukaaga Waswalule ne Ken Lukyams bagamba nga abantu nti ssente muzirye temuzizzaayo abeebaza era kasiimu ne bifa naye abaagitegeera obulungi ne bagitwala ne bazizzaamu baafuna bwe bajja n'enkola eyo initial yali ejja kuba ya Luweero Triangle naye abaka ne bagamba nti Uganda yonna egyetaaga era mwalimu n'okuwa ente restocking kaakati n'avaawo nemujja mu biro ez'abakyala n'ezaavubuka nga bwe tuzoge era abazikozesezza obulungi nali emasaka eyo ng'abakyala bazikozesezza bulungi ng'abavubuka bwe bataagala zizza obuzibu bwali mu bavubuka era ne butambula nalaba ekintu kyekimu kaakati buli muntu bw'abanga atasobola kweyimirizawo nga bamuteekamu akasente ate ng'ozeeko ogyeko gino emyoga PDM gwe twogerako ennyo waliwo ne ssente za guro baziwa abakazi abaliko kyebeekoledde zaafunamu obuzibuzibu mu ngaba naye kati nga Mujinja district zakola ddala impact era mu Busoga wonna wezisinze okukola obulungi ate we tumalidde nga tulinayo n'eza ghetto abaana baffe abageto nabo bateekeddwamu akasente era waliwo enjawulo y'amaanyi kati kiri kyogamba ekyokuba nti lwaki ate byonna byebinyonnyola abantu basigala tebabirabye bwe bajja mu kukyusa obukulembeze ne basigaza ate abantu abafaana bwe batyo ansa yange okusinga egenda kubeera ya munnamawulire okusinga okubeera RDC oba ekirala kyonna ekisooka nti abantu nze mu kulaba kwange nga Katerega Musaazi olw'okuba litwala tuyina ekkomo ku bisanja waliwo abantu baffe abalowooza nti be balina okubeera mu bukulembeze bokka ne balaba nga Mwami Museveni kubanga baali bamanyi nti mu 2006 tajja kwesimbawo ne batandika okumuwoomingira abeewaabwe Bakategaya Babesigye Bamanya Mushega Mbabazi yali akyali muwulize kaakati abo
ne batandika okwetega basoosaayo Besigye anyeenye mu 21 nga president akyalinayo ekisanja ekirala olwo 26 babendule buki babendule bubenduzi ekintu kyabwe ne kitakola seetaaga kwogera kuba ffenna tubadde tulaba bibadde bitambula naye nze nga munnamawulire nteebereza nti kubanga abeefudisa abo bagiranga ne bavaamu ne PRA bano abayekera be bakwatire in fact kale Kayihura ne Kulayigye be baawo gye basanga either abalendo oba abahema ku mwanga ago gombi kuliko eggwanga essezi nga batandise okulya bannayuganda abaawonawo ne babagira ki ne babakomyawo kuno naye nga Besigye olwaddukidde South Africa abirimu neggwanga erimu ery'omuliraano bye tutaagala gendamu kati kindabikira ngamba nze nga munnamawulire nti ne wabanga walina okubeerawo gye wandiise loyal opposition nga baludda Luvuganya naye nga friendly force bamukulu Lutamaguzi ndoze yengeri nuupu gye yajjamu nze mbadde mu kakuyege wa NRM ne President Museveni mu bululu bwonna bwe tubaddemu naye twasanga obuzibu bungi newankubadde waaliwo lockdown mu kalulu ka 2021 nga bangi temumwogerako nnyo kwegamba mu kusaanyaawo FDC nuupu yalina okuzimbibwa neebeerawo naye ndowooza ekiseera kya nuupu kigize eki ndowooza kiweddeko so biri byogamba nti lwaki ate mu Luweero Triangle nuupu yeegazaanyizaayo nawano mu Kampala ne mu kibuga nga Masaka eyo nayo factor yadde ne factors endala nki era nze ninayo entuulaawo mwami Lutamaguzi nyinza obutamuteekamu nindeberanga nga ndaba olumu tuzanya buzanyi kati mulinga abantu be opposition be tuyina oyinza n'okulaba ku ngeri gye babasunsulamu ewaabwe buli bantu balina ensusula yaabwe NRM at least kusimba ku mugongo n'omanya nogamba wali ne balebeka mabike ne baleeta oli omwana abaddeyo yaani eno ne baleka bano bagundi ba Mukaaku invisible hand kyeyagambanga nti oyo sooyo naye ebyo mubigaye nga munnamawulire akola analysis era abaleetanga munuupu ndowooza akajanja abatamanyanga kibalo be bakafiiramu naye babamanyi ekibalo kyabwe ekikulu kubeera mubaka wa paramenti neyefunira omusaala n'ensako ne batiisatiisa ebitongole ebyo bava mu bukiiko obwo bukosase bu paaka abakulu ne batuuyana ne bavaayo gye bali ne babaawo ekya ne balinda kirala. Spark TV kwoli bitebye Honorable Paulson Lutamaguzi abantu okubeesigisa obukulembeze emyaka egyo gyonna mukulu wange Haji Katerega akisinyizaako n'agamba nti wabeerawo friendly opposition ekyo kyoleka kinti bwe babesigisiza obukulembeze n'obuyinza abantu bitundu nga Mukanyugo k'Eruweero Masakati wano Masaka n'awalala muli bamativu nammwe nti ddala abantu mukoze ebyo baali babasuubiramu oba kyekiseera kituusa abantu babenywe kuba bula akalulu kano batongoza enteekateeka gye bayita Buganda ku Museveni era kizibu nnyo okuwakanya oba okubuusabuusa oba obuganzi tebugenze nga bukomawo okusinziira kwa rizaati ebirala biyinza okuba bya kugenda dynamics endala biyinza obutazigenda mu nnyo naye olaba nti kale era obuganzi bweyongeddeko mukoze ekimala bwe babeesigisiza obukulembeze mu bitundu ebyenjawulo. Kati njagala kwebaza RDC lwakuba nti kati ate yeeyise munnamawulire naye atya naye nga RDC kaweenayo nekyensooka omugamba siri mutabani wa Salimu Salimu newakubasula ekimanyi mu Luganda olwokuba beera mu kitundu kyaffe kati olwokuba Salimu Salimu asula Nakaseke sebo naalibadde sikuba mulanga ate n'ekirala kino naddala mu abantu bawano mu Buganda mulekere mukyejjeemu nti bwe tufuna ebifo byaffe ne tubiwangula mbutubeerawo at the mass of the regime
mbu regimu yerina okukkiriza owangule oba tolina kuwangula. Nze sali musale waffe Nakaseke ombujjukira mu kalukali nga omunamawulire w'enaalemu nze baali banzise n'okunzita. Yes. I survived. Omukalukali ng'ogyeko okulonda kuno kwere naye kuli baali banzise n'okunzita ne bantwala n'ebutalangu era ne mmala ebbanga ne banfulumyako n'ebweru w'eggwanga ng'ekinzita kubanga ffe tumanyi nti politics aliwo ewaffe eyo yonna abakulu baagala kutwalayo yonna era ensonga lwaki owulira nti kati baataddewo ne disitulikiti gye batonzeewo gye bayita Ngoma mu Luweero baagisala Nakaseke ate Nakaseke bataddewo akatundu ka disitulikiti bakayita Ngoma nga batemaatema nga balina agenda. Kyembadde njagala ssebo okuwangula kwange ebisanja ebisatu tekubadde kwa bulijjo era ekyo n'okyogerera Nakaseke bakutwala tolinnya ne bagamba RDC ono tamanyi iki kiriwo. Mu biseera ebisinga bwe mulaba tuwangudde kubanga onsanze mu parliament olowooza mpise ku kakeeka tuyita mu kufa. We survive a lot. Ekyensosi kati ekyokubiri mugambye friendly force ebyo sibibanenyezaawo kubanga bw'otunuulira embeera eriwo n'owakakiiko k'ebyokulonda taleetanga DR forms za pulezidenti zibalemye owakakiiko k'okulonda nze mu parliament badde ntuulako ne ku finance committee bwe twawa ssente buli kika kyonna n'essaawa za leero omanyi otulaba mukulu byabakama ne ttiimu ye baagaana okuleeta DR form eziraga nti Museveni yawangula for many months. Era kyova olaba omukulu atuyitira friendly force abaana abaffe bangi ab'NUP bali makomera Eddie Mutwe Bobi Yanga Machete nkumenyere ki just because bawagira Kyagulanyi sentamu bano ba friendly force abalala tetuddangayo kubalabako twababize nyimbe era ennaku ezo ndowooza olumbere twakasembayo okwabya lwe lwa mukyala Kibalama baawe ye yakola ki n'abalala. So bino bye mwogera mmwe muba mukubalaata omuntu ali eyo ebbali bw'alaba embeera gye twayitamu amasasi nga buli twanoonyanga akalulu nga lutalo gwe kyoyagala okuŋŋamba nga munnamawulire ono ye muleka ku lw'ekifo kye kuba bayinza omufuumuula ennaku zino bakambwe ku lw'ekifo kyalina okwogera ebyo naye ggwe nga munnamawulire tewalabanga miggo masasi gye twalaganga nti mu Buganda mpulidde naawe owemula wano mbu mu Buganda mbwenaalemu yajeddiza teyawula wakati wa kukwakkula ngambye nti tukkirize wayinza okuba obuwagizi bweyongerako butya olw'enteekateeka gye batongoza obuganzi gwe nga munnamawulire buyinza okuba mwalambaala nga Haji bwakiyise ne bagenda nga yalina okiyita bwatu kulambaala gwe naye gwe wamawulire takuwabya oli munnamawulire weenaalemu n'essaati ejambadde ojja gwe wamawulire takugira okulambaala tewalaba emiggo wano emiggo akalulu ne bakatwala misala nze gambye ewange baali bazze nakunzita era maama we yali aŋŋambye todda mu byabufuzi maama wange yali weenaalemu era y'omu ku baawagiranga bana abasajja ne mugamba naye mwawagira abantu balole mwaleeta ekizibu n'abalala bannaffe kakati gwe embeera yaliwo wano nga bajja ne bakwakkula kwono ne bakwakkula kwoli n'owulira essembabule bakubye emiggo kakati era enze ensonga lwaki nkugamba ffe waliwo discussion zetukyatagenda deeper nga discussion za Museveni zeyateekawo simanyi 10 points program olwaleero bw'omubuuza ndagaako point emu gye wali otuukirizaako nga neya demokrasiya naffe bubaka bwa parliament ekyabatwala mu nsiko naffe ekyabatwala mu nsiko osobola okwesimbawo n'owangula ebisanja anti zemboozi zengambye zakuteekawo akugambye nti kati demokrasiya waali kubanga tuteekawo okulonda kuno okumanyi gye kuva osobola olwaleero gwe ng'owamawulire okukubira wakakiiko k'ebyokulonda n'akuwa out and it is your responsibility ezaava mu kulonda okwedde aseba okumiikiriza soka ogumiikirizeekonti nkulaga ne Luweero gyogerako gwe osobola okgenda Nakaseke ebyo n'obyogera omundu ezaavuga n'amasasi bano ab'e Luweero omanyi lwaki baayitamu kubanga ffe twebalirawo mu Luweero bano baayitamu abaluweero no naye bajja okubba naye antuuliriza ffe tuli mu rural area Luweero eno Luweero ezi urban ereesemu urban nyingi era baayimirira nga bw'olaba
ono bwayogera nga talina nsonyi bali abasajja baana ab'ensonyi mu maaso ekikwata ku buyinza era ensonga lwaki olaba nti ffe wonna wano mu Buganda kati ekifujjo lye batukolako nti n'abatukulembera babajja waabwe ne bagenda nga babaplantinga naye gwe genda weesimba ewaabwe kabube bwa kansala nkutereddewo wano nakava mu palamenti siri bubi nnyo nkutereddewo wano miliyoni zange 5 genda osangeyo Ssemakula ewaabwe nga MB nkugwa mumbuulireko ssentebe wa district gwe toyagala kulya bukadde 5 oba MP gwe toyagala bulya ndi wano ku TV nkutereddewo bukadde bwange 5 era eri ewaabwe be bakulaba bakusenza n'eruluti bwe vaayo wano oyogere asasola mawanga kyovudde olaba nti ffe twagenda eruweero ne tubabuuza abamu ku ffe nze nalinga soogera nnyo taata wa Honorable Muhammad Nsereko mmanya abadde akiikirira Kampala jjajja wange y'omu ku be baalonda abakuza taata woyo Haji Nsereko jjajja wange yamulonda ne kitange omugenzi Lutamaguzi mu Kiibi n'amulonda nga ye mukuza waffe naye olunaku olumu tuba tuli ewa jjajja wange omu bamuyita Haji Sekitya e Bukotaawo ajjawo nnyo era n'omu ku bajjajja bange era yamulonda awo akuze bemukuza kuba yali musajja mukakamu omusajja omu n'ava Luweero eno gye muva mmwe bantu mmwe tegenda kuddayo kutereera wabula bagenda gibatwalako omusajja omu bano baleeta okwogera ku dduwa nenyimirira neŋŋamba nti nedda tebagenda gitutwalako bagitwala dda kubanga abasajja bano bazze bakozesa olukujjukujju lunene nnyo omugezi yekka yasobola okubategeera bw'oba ng'oli mujega tosobola kubategeera kati nga bw'otunuulira Buganda ekyali luddawa Buganda jindage ekayunga batuteyo zi square miles zizaabwe bokka be bazirina era be balina ssente wosala wano ku nnyanja n'ogamba kofuluma ogende Ssese be baliyo eno ewaffe Luweero naffe batugobyeyo nti ne bw'olonda omukulembeze kati batandisuka oyo tetumwetaaga oba namundu oba naki kyotegeeza nti batutte Luweero anti kakati ate eriruddawa gegaliwa mpaayo omuntu w'Eluweero gwakugamba nti nkola mu makolero gaabwe kyogamba bakola bavambakugambye babajjeeyo wali ewaffe bw'otuukayo nebagamba Honorable Namayanja be bawandiika abakozi tabakulimba ngaabo obugologosi obugologosi kati abakozi babajja mu bitundu birala era zizade realities zetwagamba nze nagambako ku Haji Nadduli oyo njagala muwa respect ava waffe mu Luweero era ava Nakaseke namugamba nti Haji nga bamulonze General Salimu Sale yalonda ttiimu y'abeeby'ettaka abalungamya ku ettaka namugamba Haji waliwo emyaka omuntu gy'atuukako nga takyalimba ng'era bw'alimba mukiraba kize surprise naye bw'olaba omuntu ng'awezezza emyaka 7 ng'akyalimu obuyaaye mubbi mu kumpanya ayogera kino akola kyane mugamba Haji sooka otunuulire Luweero yaffe Nakaseke ondageyo nze ngenda kukulaga ekintu kimu nfakiti nali nkyaziza mutabani w'Obote Honorable Bakena njagala kukulaga ekintu kimu Obote bwe twayita omubi ennyo bwe twavumirira nti akasajja tumutuuma n'amannya kawenkene kimanyise lwajja okwota biki ne muga eddwaliro eryo oliraba gye bayita Nakaseke General Hospital akasajja akabiri ekatulekera mwe mubi eno bannammwe bonna bazze eno bagabanyeeyo ettaka lyonna kuba baafuna omukisa nti beeronda nga basentebe ba district abaasooka nga basikiminga how do we divide among ourselves Buganda kuba Buganda gye baasooka otwala nakubuuliddeko nenkuga nti okumanya batutona ennyanja kati tebakyagibakkirizaako abantu baffe abakeeranga ku makya ne bavuba ku nyanja kati baazitemamu poloti era okukusanga ng'ova ennaku ezo baleese egundi ekiwandiiko mu palamenti nti omukulu yasazeewo n'agamba mbu abantu ku nyanja ayagalako buli mwalo ayagalako amaato 30 mukulu obotegeeza omukulu afuga eggwanga lino ne ayagalako amaato 30 ayagalako n'abavubi 100 ku mitwalo n'emitwalo gy'abantu baffe goyagala kumbuulira nti ennyanja yatandise ku mulembe gw'abaana abasajja gyogitereeza otya wewali ova gyova wasaniya kugamba nti ennyanja yali nfu si ntereevu golooza lwaki kati gwe weefuula nti gwe ojjako abantu
kati era kyekirina eno ewaffe eruweero basooka ne beebasa abo bennyini abaali ababongoofu nga buli gwoyitako abongoota infact ebisinga bye bafunyeeyo nnyo ndowooza ze t-shirt eyo baali bazigaba eza kyenvu nga ne bw'oba oli mulema weekulula nga bagawa kitunagikuteera awaka tukuteekeko akalambe naye gwe ng'atambula nga munnamawulire gwe nsuubira okuba nti oli Newton olina gwe kyosobola otulaga mu Luweero Triangle mu Nakaseke gwe kyolaba nti okumanya abasajja bano bayagalayo nnyo ne bahistoriko baabwe bannadduli babaleese ne babalideetesa eŋŋombogombo kuba buli we bajja mu buyinza baleeta eŋŋombo bagireeta mu Luganda Kisanja simanyi biki ebyo byonna babireeta wano gwe nga munnamawulire n'akantu kosobola okulaga eruweero gye balwanira anti abantu babazize ne balondamu era balemeseza okukola kati n'okulonda njagala kwebaza abantu bawo si wonna nti wonna twatwalayo nga opposition ebitundu ebimu basigala nga babba gende Nakasongola kuba ne Nakasongola ne wakubadde wanjawulomu ne tumubaliraawo ate nayo yonna beegabidde ettaka lyonna ab'e Nakasongola bateekawo buno obukulembeze bw'ennono bwe bagenda bakuliyetingawo tusimanyi tutaddewo Saabaluuli okuizinga engabana yaabwe era bw'otuukayo eri bonna basikiminga bonna bajja bwe beeyiwayo mu mabaasi ekiro n'emisana theriyo person from Nakasongola bakusappuresinga eri onywa amazzi n'ebisolo the other time nali ne his excellence Kyagulanyi Ssentamu nga tugenza okunoonya akalulu ka munnamawulire Ivan Kyeyune omumanyi ne tutuuka eyo abantu banywa n'ebisolo naye ng'olaba abantu basomba bwe beegabira ettaka lyonna eriri eyo lyonna and the indigenous people have been made very poor. Mwami Museveni yatusuubiza abeeruweero ekyuma ky'ennaanasi ng'akyali ne minisita we Muyingo kubanga kyesimuneenyezaako kiri kimu nga nze njogera amazima ng'omukatuliki baminisita yatuwa naye nga bonna tuwa byoya byanswa mbadde ekugiryamu katono ziwezaayo dakiika namba yatuwa baminisita twalina owekitiibwa RDC gwayogeddeko Kisamba Mugerwa yali wantandikwa naye onoonyayo omukululo gw'entandikwa ewaffe n'ogulaba ogulaba gwe nonze nkubulya kubanga bano bajja n'enkola gwe gy'otamanyi omugagga tafugika era ne beekolamu akagundu badde batuwa Kisamba Mugerwa yaliko minisita ne batuwa Kinobe ow'ekitiibwa James Kirome yaye yali minisita yali ava waffe ne batuwa Kiddu Makubuya yali minisita yali ava waffe ne batuwa ono omukyale yali Makerere owa agriculture Professor Mwaka yali naye weeyo ne batuwa Aburahamu Byandaala ne batuwa Namayanja Rose ne batuwa Saida Bumba oyo no teri ministry y'amaanyi gyatakulirako ne batuwa Nadduli abamu temumanyi Nadduli yaliko minisita Haji ne batuwa Mululi Mukasa Nyombi Peter ne batuwa Nyombi Peter nkusomera ba minisita b'NRM boolaba bonna nti yabawa ebifo bwe twatuuka ekiseera ne tubabuuza nti omusajja abawadde ebifo ebyo byonna ne busobola okutulagako omukululo gwonna ogw'eruweero kuba mwe temujja kwekwasa mutuuka abamu ne batubuulira mu kyama nti abasajja bakuwa bitiibwa naye bw'oba oyagala bakufuumuule okukumalamu ak'obuntu bakutwale ng'ekingiriingiri laga nti noolina obuyinza tweyanzege Haji nga tudda ku submission ya Lutamaguzi bw'alaga nti no ekitundu kyaki ebendo obenderi lya Luweero sub-region n'ebitundu ebirala eby'eggwanga ate neerabidde mu seconds ne Sali Musale asula kapeeka mbakulase bonna kiki ekiremesa abantu okulowooza n'okukkiriza nti ddala waliwo some success stories mu programs ng'ezo olaba ey'entandikwa Samba Mugerwa yaliweeyo ne ministry y'akanigo k'eruweero mubaddemu abantu abasinga bonna nga beeyo of course that is Luweero Triangle ne mukulu Galabuze mukubaali era koko n'akanigo ka Luweero naye bwetuuka mu voting patterns results ziba ndala kino kiweereza message ki ekisooka olwo njagala okutereezaamu katono nga ekintu ekyennyanja
kuba ono omukulembeze nkimanyi akimanyi nti okunoonyereza kwakolebwa ku nnyanja nga ennyanja esaanawo. Nze nali ngenzeeko Chad. Twabanga tusoma mu geography nga tulina ennyanja Chad. Naye twatuuka Chad Gaddafi yatutambuzanga Mungu wa Musaasire ng'esa era nga kana akalembereza kegenze ddawo kaweefube wa Environment Protection Gaddafi yamuuma muki omutwe. Oba ennyanja Chad yali esobola okukalira ani akugaa nti Nalubaale tesobola kukalira. Ne bwe kidda ku byennyanja tufunye abavubi olw'okuba Uganda ffe buli ajja wano tumwaniriza biina ebirungi n'ebibi. Abavubi abasinga ku nnyanja okusiba Bannayuganda, Banyarwanda, ngamba Banyarwanda abeeri sigamba abafa abawana, Bakongo, Basudaani, Bannakenya bavubisa mu kokota ng'ebyennyanja bigenda ku era obuzibu bwolaba obwamukene kuba balina obutimba ebyo sibimanyi nnyo naye baali batulaga obutimba nga bakozesaamu nezitooki n'ettaala abaamukene naye nga kava taleka buwuta buto muki kakati gavumenti kwe kujja ne puroguramu nti ennyanja erina okusigalamu abavubi nga batono nga n'ebyennyanja bya kigero okutuusa nga bigize eki nga biweze era kaweefube kati aliwo oyokola nti tulunda ebyennyanja so okulunda ebyennyanja Edward Mutesa ali yakutandikako era ebidiba ebyo byolaba ewaffe Sembabule bikingo gyeko okuba nti byali byamagana okunywangamu amagana okunywa amazzi mwalimu ate n'okulunda ebiki ebyennyanja kitegeeza Mutesa yali alengera wala nga ye kyamazo kigira ky'okukiraba era in fact ndowooza kankozese n'omukisa guno okuva nga 25 okutuuka nga 28 ekajjansi wagenda kubeerawo omwoleso n'omusomo gw'okulunda ebyennyanja mu disitulikiti zonna eza Buganda ne Busoga Lake Victoria Basin era buli ayagala yenna bajja mwanyiriza okubeerayo nga ki ekigendererwa tuyiga okulunda ebyennyanja tukendeeze okuvuba envube ya kifa mukoko so tuleme kuteekamu populism kubanga waliwo enkola Fish Protection Unit ku nnyanja bamala kizuula nti abavubi naye okusinga obadde oyogera bagwira baali bavuba ngeri ya kifa mukoko ate era ng'onokuvuba tugenda kufuba yadde tuli mu regional integration naye tujja kufuba nga bwe tusobola okulaba nti Bannayuganda be bagira ki gavumenti teyafuna busobozi bukwata abagwirawo tubalabanako ne babeera arraigned before the journalists. Omugwira okubeera wano si musango asobola okujja mu ngeri naye byakola olumu biyinza okuba nga omwoyo gwa tabanga kaŋŋamba omwoyo gw'Ennakaseke tekujja kuba nga lutabaguzi ow'Ennakaseke ne Katerega agenze n'asengera kakoseemu ku lulimi lwe naye nga ntegeeza nnyanja ekyo nekibeera ekirala Ssebo Luweero Triangle nzijukira omwaka gwali 87 nga balonze olukiiko lwa RC5 twaziyita nga RC Resistance Councils olwa Luweero nga mukulu Kisamba Mugerwa ye chairman kaakati bwe lugenda okutongozebwa mukulu Kisamba Mugerwa n'agamba president nti nno Luweero yali terina kyefunye sofa kubanga bwe batandikawo minisitule y'okwedaabula n'okweza obujjange okulira mukulu Kirunda kiva Edinda nga mukibwa mukyala Janet Mukwaya nga munansiko wano Luweero Triangle Ngazi Mukwaya w'Emityana naye yali part of it ate yali ne mu nsiko yaliyo Kisamba ne yeemulugunya ngambe Mukwaya Njuba ntegeeza mukyala Gertrude Njuba yombadde njogerako yali deputy minister wa rehabilitation kati bwe yeemulugunya Dr. Kiseka yali akulira akakiiko ak'okusoloza obuyambi obw'okuzzaawo Luweero ndowooza yayinza okuba nga yali amikuba omugenzi Abu Mayanja bwe mba sijjukidde obulungi nati Kiseka yali omukulu president n'agamba nti bwe kiba nga Kiseka talina accountability Kiseka muddo bwe yali prime minister bw'aba teyalina accountability adde alage abantu b'e Luweero accountability yaki
y'obuyambi obukuŋŋaanyiza okuzzaawo Luweero nga bwe yali. Mukulu Kiseka teyagenda Luweero kulagirayo accountability. Ofiisi ye yabeeranga ku kizimbe kino. N'akola press conference wano. Ekisooka n'alaga nti Luweero tetegeeza Luweero district. Mbudde obwo Luweero ne Nakaseke ne Nakasongola yali ekyali district emu. Naga Luweero kitegeeza Luweero triangle. Era Luweero triangle ng'ezimbigiramu ne Masaka ne Mubende, Mubende nga zikibuga Mityana zonna mwe ziri. Mukono, Hoima, Hoima nga yeetwaliramu eri formalist counties Kibale Kagadiani. Naga nti bano bayinza okuba ng'obuyambi baalowooza nti bwa Luweero district yokka. Naye obuyambi bwali bwa Luweero triangle. Mpozi ekirala Kiseka kyayogera jokingire nene nekirwawo nga kimwogerwako. Naga nti bwe baboogera ku baamulekwa naye yali ki? Yali mulekwa, yali talina nnyina na kitaawe. Kwegandooza oba oli awaliwo ebintu omugenzi Katonda amusaasire bye yeddiza ebyali ebyabamulekwa. Naye kyengezaako okugamba nti Luweero triangle rehabilitation eyalonkingibwa yakwasi era omumwe wava president okuteekawo Luweero triangle n'agikwasiza ddala ani Kisamba Mugerwa oluvannyuma ndowooza nejjamu Jana Kimukwaya. Bwe wabaawo ebyasoba kubaawo ebiri bya bannaluweero bennyini bavunaanyizibwa kubanga mukulu Dr. Kiseka, Mukyala Njuba, Mugenzi Kisamba n'abalala be baakirimu. Tewali kubuusabuusa nange waliwo ngange Katerega bye neemulugunyaamu ebitonono kubanga bwe ndaba Luweero triangle driveway yabeererawo oba oliawo ensi yali tennalabuka nagunjuka nga bweri toyinza gigeraageranya ku Northern Uganda tugiyitaani programu za North zibadde nga 3 NUSAF ndaba omusimbi oguteereddwawo kakati ndaba restocking gye bawa abantu beeri siri musosoze era sikyogera lwa bubi kubanga ente zaabwe zaaliibwa abayekera bakkone oba zaaliibwa abajaasi nga bwe bagamba oba biki naye nga n'obusiimo bwe babawa ng'abalwanyi singa abanunuzi nga bano balutamaguzi ab'eruweero bali be twali tukuba sikyogera mwoyo mubi kakati kale oba nabali tubawa kuba ffenna kuba tuli bannayuganda naye Luweero yeetaagamu enkizo era nze ndowooza nti sebo naleeta omwana wange asoma bya bulimi mu Bukalasa Agricultural College university wedde twayagala Masaka bajjanga tuli Masaka ne batugamba ingredient ezimu kubikola site muba ne public university ne twetunulamu nga public university mamanya university yalina main campus e Masaka yali Muteesa ki ntugaba ne tuwa ministry y'ebyenjigiriza amagezi tumukwatagane n'Obwakabaka bwa Buganda eno Muteesa yebeerera ddala public university yaani eye Masaka naye abamuteesa Obwakabaka tebuliiredde n'ekyo naye Buganda tetulina public university kuba Makerere University ya Uganda yonna sira lwaki Bukalasa Agricultural College tetugifuula university yaffe eya Buganda ate bwe tuba tugitadde ne Luweero triangle kiba kitukolera ddala ebimu ku byemulugunya ne birimu eggumba lwakuba omwegezi alaba ekimutta kugira ki ekimutta kuwaayira ekirala egundi eno egaali y'omukka egaali y'omukka lwaki tetuuka ebukakata gwali mwalo era bagenda kuguzaawo nga bwe gwabeeranga edda oba neetuukira ddala emutukula era neeyingira nedda nakonaki ne Luweero kuba ebitundu bino emmwanyi biproducinga nnyo ekyo nendooza kijja kusobola okutuukibwa kati ekirungi mu NRM waliyo okukubaganya ebirowoozo bawuliriza okujjako kyesikanya na muganda wange ensi ekyuka Buganda eno ng'ekyali muwawa baali bagirabira wano mu Kyaddondo Busiro Mawokota naye kakati olaba Buganda gyekoma abazungu batusalako obusazi ebitundu nga Kiziba Karagwe Buzinja mu Tanzania byali byaffe eno Kakamega mu Kenya waali waffe Kabaka Kyabaggu Busoga yali yagigatta dda ku Buganda ate Buganda ne Busoga era kuva dda nga beebamu naye buli lwogaziwa
era mugiramu n'abalala. Mungereza kati abayindi abawarabu abasiraamu bebeefuga obwa Lord Mayor okiraba era kakati olaba batandise n'okulamuza obwaki obwasabaminisita. Kino ekisajja ekyali ekitamiivu naye nga ate bajjajjaakyo bakyo baali basiraamu ekyali kisabaminisita mu covid ekyagaananga okunywa omwenge naye nga ate kyo kyesibira mu ofiisi ne kigunywa. Ekizaalwa ettaka abadde sabaminisita Bungereza oba Bungereza efugwa abatake Johnson ayinza n'okuba nga kava y'okweyita omukristaayo yagikola kubeera saabaminisita naye nga musiraamu awedde emirimu muki. Olaba juzi Barack Obama kaddugala muteesenda. Ensi ekyuka abalya nnaka balya ennaka zikyaliyo bulungi. Abalya nnaka tebakyasobola kuba nga balya nnaka bokka. Tuyintegratinga. Professor Lwanga Lunyigo yawandiika akatabo Land Struggles in Uganda. Niyo olumu tusoma kuyita bibuuzo. Tetufaayo kulaba bantu bye bawandiise. Yagaye bwe yali alaba nti Southern Uganda ffe kyekiseera nga tetuwambye Congo niyo okusengayo tulima amatooke nemanyi kuba abaabayo ababiri gye baaboonoona tebamanyi kukola nga ate ettaka ki gimu. Era n'agamba nti era n'Abawarabu n'Abangereza bayonoona nnyo bano bannaffe abadinka mu South Sudan nti bannaffe bamawo mu Northern Uganda nabo kyekiseera bayinvestinge mu South Sudan be baabalimirayo n'okukolerayo ebiki. Tuyina kugaziwa bwe tutyo ate bwe tubanga naffe twagala okukolera Congo twagala okukolera Sudan ate tetujjagaana bannayuganda balala kujja bulemeezi. Webale nnyo Haji. Tugenda kuwumulamu essaawa ziweze 5 ezakalasamanzi olunaku olwaleero. Tugenda kuwumulamu tukomawo tugenda kutunuulira Olipo n'enkalu ebyeyolekera mu lwokaano lw'okulonda abakulembeze b'essiga eribaga n'okuteesa so n'okuyisa amateeka okutambulizibwa eggwanga. Katudde bitebe ku Spark TV dakiika ziri 3 ezeganye essaawa 5 ezakalasamanzi olunaku olwaleero. Kefas Mayumba nkyaliwo ne abadde omubaka wa Nakaseke South Paulson Lutamaguzi Semakula omusajja yeekalakaasiza mu nnimiro era akyenyumirizaamu ate nga ndi ne Ahmed Katerega Musaazi mbwaka president mu disitulikiti y'Ejjinja ate ngera munnamawulire. Tutunuulira ekisanya kino awatali tulo yadde enguzi naye essiga eribaga erireeta ebiteeso n'okuyisa amateeka okutambulizibwa eggwanga gwe mulimu bali eddimu eriddako ng'olese president kati ye alinayo mu kubaga olukangaga lwabo bagenda okukola nabo gye tuta cabinet naye amaaso kati bannayuganda ensonga ebbiri ze batunuulidde cabinet n'afuluma ne parliament bwenatambuza emirimu gyayo wabula essaawa kino ekiggwako tubadde ne cabinet president yavaayo n'ayita ey'abavubi. Tugenda kuba tooki mu nkola y'emirimu yaayo ne essiga lino erya parliament gye likozeemu emirimu nga twolekera ate okukyuka oba enkyukakyuka ezijja. Njaga kutandikira enewa Honorable Lutamaguzi Semakula. Biki bye mwenyumirizaamu nga parliament yammwe naddala eno esembye ogwo obaddemu 2 naye tutunuulire neye 11 by'oyinza okubuulira abalabi babitebye agamba yes naffe kye tukiraba nga teyitangana kuwugirira nnyo. Kati ekisooka njagala okwebaza embeera gye tuli mu si ya bulijjo. Era bwe mpulidde mukama wange muganda wange RDC ng'agamba nti enjogera ye ng'ekulaga nti embeera gye tulimu ya bulijjo embeera si ya bulijjo. Era ffe ebiseera ebisinga bwe mutulaba nga tuli mu byobufuzi naffe tusobola ottaninga violent naye twasalawo ne tugamba tukole ekyo kye tusobola okukola ng'abakulembeze era ne mu kalulu kaffe nga tukanoonya bwe mwatulabira. Twewalanga nnyo ekintu ekyokukola effujjo. Weewaawo ffe baatukolangako effujjo nze waliwo n'obubinja obwapangibwa bwali bulina okunzita kabinja akalala kali mu kitundu bakiyita Namirembe n'ewaffe eyo yonna yonna. Kati naye nga ffe kyetugendera tusuubira nti si ffe bannabyafuzi abasoose era abagenda osembayo nga tuga buli omu abaako akulembera n'atuuka n'akwasa omulala ng'era abaddusi baalire omuddusi waalire waalemera akati omutegedde abakolerera abafiiriza w'omutegedde ne yeetooloola n'oyimirira wali eri akakukwase
weyongereyo kuba naye nga abakkiriza wali mu mutima nti wano we nina okukoma as per the rules nono yeyongere naye bw'olaba akudde akati kaalire ng'akalemedde n'akuyitako emisinde you expect something different ekisobola okuba negative era kyenjagadde n'okugamba RDC abadde agamba kati mwe be babba babasasula nze teri yali ansasudde kalulu kange abanzi batuga musajja mukulu yabatuuza oli ne yeeyama nti ngani yeeyama nze ndi wano ku TV abo abasajja abafere be babisasula emboozi zaabwe nti babatuuza ne mwami batabani be bombi abatuuza ng'atuuza atya ng'abatuuza kuki batabagani kutabagana okutabagana nga bali abafere bajja ne babba obuwanguzi bwange oyo esobola omubuuzaako ne polling station enyaze yawangula ewaffe n'azikulaga bakama be bamuleeta ne batubba ne bataddewo emmundu ne batwala ffe ne tubagamba nti ensi eno teri aligisikira era ne batwala obuwanguzi bwabwe ne beeyozza nti weebale kubba genda oyiteke nakaseke otandika olageyo omuntu nti polling station wano wenawangula era sebo kino kikubulidde oba sali musale yabagamba nti nze yali ansisinkanyeko n'asasula obuwanguzi bwange aba yabalimba nze simusisinkanangako sali musale ezemboozi zaabwe be bazisasulira bwe bamala okubba nga baddira balina bano bagurupu zaabwe za social media nga bazisasula oku-overturninga ekiriwo ne bwekikyuka waliwo era n'omusajja namusango oyo gwe basasula ssente ng'abeereko ku social media mbulutamaguzi yagenze ne bamusasula Seruganda mwe temwamanya nze banziba era tebampangako yadde 10 ate n'ekikumi kyabwe sikyetaaga ekyo kyokikubuulidde wakimanyi ono lwaki nkibugambye ono munnamawulire bw'oli bwakuleeteranga ekiboozibozi mbu balutamaguzi babasasula nze sisinkanangako sali musale era talina teyali ampaddeko bw'onoonya ababaka ba palamenti noonya onalebo mwine empaka at least eyo weenaalemu ate wa mwana minisita waabwe ajja kubuulira nti bwe yagendayo omusajja amugamba oyo lutamaguzi atulemesa eno tetumulabako tayagala kujja wano kuvunnama era nze bwe baatwala obuwanguzi bwange yabufera n'abutwala n'addayo waffe nakaseke muki mu nnimiro bwe ndiba nfunye omulimu nze nja okufuna si waliwo emirimu egimpitiddwako eno busekurete mbadde saagala gye kugamba naye nagamba omuntu bwajja nakubba obuwanguzi ne bajja ne baagala n'okutta emirimu gyammwe mubeere najyo kubanza abantu omuganda tazira anti omuganda tazira era twakola n'omungereza ne tumufuna nga kabaka mwanga baali bamwangusiza byatuusa bakisekka osobola okunoonya okutresinga Samusoni Kiseka kati nawo eyayamba ba Museveni yalina eddwaliro lye eryali ery'amaanyi ennyo balitanga Kiseka Foundation okyasobola ogitresinga n'obiraba muganda tazira tugenda kukolerawo niwawakuyitira mulimu nze ewaffe ndi musajja mulimi olwaleero kyosobola okukola kuzza buwanguzi bwange bwe wabba oba nedyala foomu z'owakakiiko k'ebyokulonda ozimanyi tuzirina ezaffe kati ekyo nkikuwakatono nnyo mu information zenaba netalina neerabira kuba boogera nnyo ku bintu by'obululu naye ntwale wange nga Jinja district President Museveni yawangulawo n'obululu nga ebitundu 5 ku buli 100 nga ne beejenti baabano tuli nabo ng'era n'abamu baali besimbyewo ku bwa paramenti era nupu newangulawo omubaka wa paramenti bawangula mwogezi wa Kabondo KNRM ne bakkiriza nti mwafuna ebyo 5 nabo bafuna era NRM nefunayo ababaka 2 n'opposition nefunayo ababaka bameka era results zonna ne tuzikwata ne tuziweereza e Kampala kyogamba districts endala tezakola nga ffe Jinja anti kyenkugambye buli kitundu kyakola differently ewaffe yali mundu oda abakulu batulagidde ebifo byeno babyetaaga ekyokubiri ato neewunyisiza returning officer era returning officer owange wenakaseke bamukyuse ewiiki before n'ebitundu ebimu ebirala ne Mukono nawe gye basooka okulangira Muyanja Ssenyo ng'ate ne balangira Mukono nti abakulu naye ffe twasala endalinga mangu kuba twakimanya nti baali beetaaga n'obulamu bwaffe nze nasooka okuwoninga Muwanga Kivumbi ne mugamba Nambooza nkubidde ayagala tuveewo nti balina orders ezenjawulo tubasatu Lutamaguzi Nambooze ne Muwanga Kivumbi nenjogera naye ne Mugaasebo waliwo orders ezazze naye ne tubagamba nti ffe nze era nze sekubagiza sebo RDC
Era sigamba muntu yenna agenda okole kitwagamba ensi tugiryako makoola abo nga we balaba bajja ne batwala obuwanguzi tebagenda kugenda nabo muki muggulu kati kyembadde parliament mukakalabiza emyaka 10 esembyeyo bajogeddeko ng'emu ku parliament eyongedde okwoleka ekitiibwa kya parliament nti oba ensa ewedde ddala mu parliament bw'obiwulira mu parliament yokka bw'obiwulira parliament gy'oweererezaamu okitwala otya nawe ati towummula kati bw'owulira omuwulira omulamuzi n'avaayo n'agamba ng'awummula nti bannange neewuunya nnyo okuba nti ne wayiswa mufumbiro naye teyayo katudde erinnya omulamuzi akikola tekinikale tolina kwatula linnya abazungu bagamba blood is thicker than water mufumbiro yasoose bw'otuuka oli n'agamba nti akulira amaka nga muyaaye waliwo nnyinimu nga bwokyadde bw'owulira oba olowooza bagambani era bagamba abo kati gwe kyolina okumanya nti ensi gye tulimu abasajja bagizimbidde ku musingi gwa buyaaye era bw'okola nabo nga toli muyaaye kati tulina abasajja awo abakulu myaka 8 naye nga bakuleetera lipooti mu palamenti ebiseera ebisinga bano baali beewuunya nti lwaki mu palamenti buli we magenda mu bukiiko basookawo bucupa bw'amazzi waliwo lipooti gy'osoma ng'olina okunywa ku mazzi ng'olaba abasajja abazeeyi abalina buli kimu naye ng'obufere wano tukwatewo wali tukwatewo nabba nawali nabba nawano nabba kati ensonga lwaleero it's not about parliament alone kasite etteeka lino erya doctrine of separation of powers lyaba abused ne tubanga parliament twafuuka bakozi ba mukulu omwafuga eggwanga ababaka be balonza abantu ng'olina kubatwala kyankwanzi noba indoctrinating about yourself not about their country but about yourself and your party nobagamba nze bwemba siriiwo nze Uganda nze bwemba siriiwo waakiri wa Luganda lwange yalina ofuga nomala nobagamba waddeko miliyoni 2 balance mujja mufuna enkeera ne badduka mu parliament gentuula kubanze sikubuulya nga Lemani ne bayisa supplementary 1.1 trillion 1.1 trillion amache kitegeeza ng'ebule ennaku 4 parliament egalewo ne bayisa naye ng'ebiisibwako buli omu yeebuuza dino sente zaavuddewa. The other time na jokinga ne tayebwa ne mugamba nti obukiiko buno obwa parliament bumuta accountability committee bwalivuddewo era kyovola ba mutabani wa Mwami Museveni we bamuyita mu bukiiko yagamba sigenda mu baddiikuula obanyi lwaki siri muwakiziwe era sisobola muwagira nze nasooka omugamba ebe baali bamuwaana mbwa afuge titasobola naye lwaki ayogera ekintu ekyo ffe tusaba accountability naye ekizimbe kye twazimba ekya parliament okiraba ekyo ekirinaanyawo loko buli kasente akajja bakiteekako naye teri kigenda maaso buli lunaku wabeerawo abasajja nga bana ne bakwata obutiiyo nga bakoona ogomwezi ne kugenda ne balinda kyenkugambye oli mutabani w'omukulu yatugamba kyenkugambye omutali w'omukulu yagamba nti tuli baddiikuula naye newakubadde anti kyenkugambye nti bw'obeera ne palamenti nga nayo yennyini tesobola kwekuba mu tooki kubanga ffe twalisookedde ku ekyo ekizimbe kiyisibwako sente mpitirivu supplementary ku supplementary naye buli omu ajja wali ne yeesansabaga abasajja balidde sente bavuga motoka mpya bizimbe bayiwaza kedi bayiwa bweru w'eggwanga ne munda kakati olwaleero nannyini kiggwa yakiweebuula era ekiggwa kyaffe twakkiriza ffe nga ffe abakoleramu nze nga nze abaddemu nti ekiggwa kyaweebuuka naye okuba nti ekiggwa kyaweebuuka tekitegeeza nti naye waweebuuka ffe tubadde nga tugamba Mwami Museveni nti lunaku ki lw'oliyita ababaka ba palamenti nga mugenze kuteesa ku nsonga za ggwanga bw'abayita olaba bakukuta buli kaseera kukuta eyali sipiika ne banne nga batandise n'okuyita Museveni Katonda bino soogera bya Nankandozo badde ng'obalaba nga bamwokinga Katonda nti Museveni simanyi God the Father and God the Son tutuusaawo n'olaba omuduumi mu hierarchy sipiika wa palamenti aba namba 3
nengo omuduumizi w'amagye amuyita wali eri namba 3 ng'omuduumizi w'amagye atalina anywhere nearby amuyise. Why? Because enyumba yaffe ffe bennyini abagiweebudde n'otuuka wali eri munda abantu bwe basindikanga okujja okulwanirira bannansi ffe twagambanga bannaffe wano ekikulabisa nti oli mubaka wa parliament sikwogera luzungu lungi nnyo. It's about to care. Nze nkugambye entambula ensi nengenda ne tugenda mu parliament ezenjawulo olina akubuuza n'okugamba tulina ababaka baffe naye mu kibuga batugobyemu ne kunkingiriza ekibuga batugobye ne mu byalo batugobyeyo ne baleeta amateeka ng'amateeka baga specifyinga ku bibiina byafuzi oba ba individuals nga lino lyolabye liise erya sovereignty bill. Twagamba omukyalo ono kati ali mu supu ayokya ani gubatu boyogerera mu ngero abalabi babitebye ebintu ebimu tebajja bitebye era ne mukama waffe Yesu si buli kintu nti yakibanyonyera abagamba ebintu ebimu byekusifu mujja bitegeera nga muyita mu bannabbi. Nkugambira omukyala ali mu supu ayokya. Omukyala ali mu supu ayokya. Twamugamba nti oyisiza amateeka gano but if what happens nga enkya naawe oli ku side yaffe kubanga bano bazimba bwakabaka they are building a monarchy. Yensonga lwaki olaba omuduumizi w'amagye gwe bayita CDF asobola okubaawo n'ekisinde kye eky'ebyobufuzi and everyone keeps quiet in a normal country. Kubanga buli kimu kati kiri total abused, buli kimu kiri total abused. N'olonda omubaka wo wa parliament ne mukeera enkya ne bayisa emisolo egiri total abnormal. Enkeera ne bakuleekera ekiboozibozi bano nti aba URA nga muyisa simanyi bakutte omusajja yaleese wano miliyoni 10 eza dola mu container ne mubeera ku ebyo naye nganze omuntu eyasoma atambula ensi nkugamba waliwo ze bayita sikaana buli container gy'olaba eyo giraba eriko sikaani ne bwe kaba kayisa oba okalaba naye omusajja kyoyo omusiru eyava eri ne sente ezo mbu ne ziyita eri ne zituuka wano mbu nga sikaana tiyo tesobola ziraba mbu eyono neziraba kati ng'ebyo byonna bagenderera kutwekawo mateeka gaabwe gali agatukuumira mu bwavu kubajjukiragana amateeka ge baleese tomala gafuna sente kuva bweru NGO zonna baziggyeko bazigadde ne funding eyo bagijjeewo nawe wosuubira ofuna kasente nti ne bwe naaba sigenze nabo kubanga kati emirimu egiriwo mu ggwanga gy'abalangira baabwe era ne bwe bagukusangako bakubuuja wagufunye otya naku ezo nawoninga omusajja wa Bank of Uganda oyo infact emabegako eri nze nali lead council ng'akyali deputy governor bwe bajja ne Mutebire abantu basooke banjogerera ebigambo ebingi oyisaawo otya Mutebire ne baga omusajja yansalinze ebintu oyo ono governor ono namuwoninze ono namugambye nti sebo etingi namugezesebo bino byolaba bakugamba mu Bank of Uganda babibye toli wabyabufuzi naye genda olowooza emirundi 10 kubanze nga badajja mu Bank of Uganda mbadde nga ngendayo Mutebire nga mukwano gwe ng'omuntu mu Bank of Uganda okuyingirayo with all that security but namwe bannamawulire ng'oli asobola okujja nakukonvinsinga mbu waliwo omuntu lemaani yavudde eno nabba laputopu emu so nga tuwumba palamenti yammwe gyowererezaamu buli wawulira nga bagamba nti yaweebuuka eri mu buwambe toyanziza palamenti ekintu kyonna bwe kibeera mu buwambe nga ne sipiika tasobola kuba kati olwaleero Tayebwa omulaba n'Anita Amongo tebalina teeka lye basobola kuyisa nga tebasoose kugenda mu State House ekyo kimanyi naye mu nkola enambulukufu palamenti yali badde ekola emirimu gyayo independently ne mutuuka okulonda sipiika wa palamenti head of state n'asiibaawo n'agaanirawo waliwo kirabyeko ekyo eroziye palamenti yokeeronebwamu sipiika n'abeerawo ne bamuleetera ekikopo kye ekyobuugi ne bamuleetera n'obulobwe n'aliirawo ng'alemeddewo why because he wants to control parliament yonna agitadde wano mu 5 mwe bwe muvaayo okwogera they look at you as if you are fools kuba ffe twabagamba namwe abamawulire you could look at us as the opposition kubanga otuuka ali mu parliament twabagamba yes nsobola okujja nga ndi wen UP mu parliament but there are issues which are non-partisan tweyanza honorable lubowa obadde omulaba eddwaliro ly'erubowa obadde oliraba eryo omanyi trillion nti twagiteekako 1.5 trillion
obadde okimanyi naye bwazitwala wali owuliddeyo omuntu avaayo komplenga namwe ab'amawulire ne mugamba nti aba paalamenti lwaki bano mubongeza ng'ate mwabawa ssente ne batexecutinga kubanga naffe nammwe mwatya ab'amawulire nammwe ennaku zino babatiisatiisa mbu simanyi baleese etteeka simanyi oba baliita batya mbu ow'amawulire tolina kwogera kibi ku gavumenti oba mulina eryayise kati nammwe mulina kubeerawo okukuba ntoli kukubayaza honorable kangindeke wahaji essiga eribagana okuyisa amateeka ye parliament naye ne cabinet saawa yonna efuluma ebaddewo president yagiyita ey'abavubi what do you make of cabinet eno ebaddewo ng'ogikwanaganya ne bwebadde kubanga amasiga galina okutambulira wamu nenge gye badde batambulamu nessiga lino eddamuzi eribaga amateeka wakati mu bigambo by'okwerangiragana okwesojja n'okwesongamu eno kwetuwulira mu lwokaano lw'obwa sipiika mpasisebo ku bino ebyokukolera mu bitundu ebyenjawulo nze Kateregani musajja munnamasaka nze RDC wa Jinja district omumyuka wange Hassan Kasibante abadde pyewa mukulu Betkami ye myuka wange mu Jinja district gadi bita RDC wangi ngamba Kasibante yali pyewa minister naye yaliko RDC gundi assistant yaliko myuka wa RDC Hoima yes ne obongi ndowooza Kawo wa Jinja district ye mukyala Nakamati ogeza ku justifying nti abantu mu bitundu naye tukolagala bulungi n'abantu b'omu Busoga te Public Service Commission ne Ministry ya Local Government be batwala mukyala Nakamati Jinja nze ne Kasibante twamusangayo nze kugenda Jinja nali ngenda Masaka naye ne bagamba okulonda kakumala okugwa sooka ogende Jinja naye ate chairman batwala ne tiimu ye tukwatagana bulungi sulla nkolumu nga bagandi tuli wana tulina baradisa abasiraamu babiri ne Kawo naye wekalungu munnamasaka nganze so ate enkya tujja kuvaayo tugire ki tugende tuweereza awalala so tulimenga kwesiba kuba ono baleese ono baleese oli kati okudda ku kya parliament yes enkola eno ya separation of powers and checks and balances tetegeeza nti essiga erimu liba independent amasiga ago gonsatule by the way kuliko n'essiga eryokuna eryaffe bannamawulire amasiga ago gonsatule tewali lyetengeredde ku linnaalyo wabula buli limu likyekinga ku ki katwala essiga ng'erya parliament wano mu Uganda ye yalondanga president olwo yabanga n'enkizo kuba president ajeeguya ye mulonda era mpulirayo abaagala okuzza ekintu ekyo nzisobola kiwagira n'akatono kuba eno parliament zino ze bagula zino omusiyazi ebweru asobola okugigula nakabali nga kikokodo kino akakiko ka Sempeewu abantu balina ensonga lwaki baagala okwerondera president obuki obutereevu then naye ate parliament byonna byeyisa tebisobola kukola nga president takkiriza nga president tagize eki kakati ekitegeeza nti naye alina powers of assent ku parliament luli edda president yabanga n'obuyinza obusatulula parliament ne wategekebwawo okulonda kakati abakola ssemateeka mbadde ndaba wano mu mawulire ate abamu nga nabaka parliament nga tebabimanyi abasajja bakola ssemateeka ate babeeranga wano debate njijukira na bulungi nnyo bwe balaba ebyali bitutuuseeko emabega bobo tenaamini nga basatulira zi parliament wano ne bagamba parliament terina na buyinza kwesatulula kuba bamanyi basobola obbakuba empiso ne bagira ki baagigaana terina era parliament ebaddewo nkiyita ntya tesatulukuka
naye esaanawo busaanyi ng'empya erayidde. Kati bano bwe babadde tebannalayira nga ne pulezidenti tannalayira Kololo ne ku Mande bano wabadde obasomani oba ku Lwokubiri ku makya wabadde obasomaninga nga waliwo emergency baali beewala obwannakyemalira bw'omuntu bwe twayina luli. Kakati ne tugenda ku kitongole ekiramuzi ebufaransa nga bakoze enkyukakyuka bo tebaakoma kulonda bakulembeze bano n'abalamuzi baakubwangako obululu naye ne bagati omulamuzi tasaanidde genda mu kalulu kaki ka butereevu naye pulezidenti alonda abalamuzi nga baaba waggulu ng'akolera ku magezi agamuweebwa akakiiko akalonda abalamuzi naye era bano be babagiraki bebakakasa ate era gye tugenda naffe tujja kutuuka ku levve ey'e Kenya tubakolengako public ki scrutiny public debate nga gye tuliko kati kasita kiri kiuga ekigaana ekya parliament okulonda president wadonaga nti kyawededde ono naga omwogezi alaba ekimutta kwongeramu oba kuwaayira debate ne ruli yaliwo eyo nga waliwo abalina strong reasons lwaki president yandirondeddwa parliament naye buli muntu alaba nti akalulu akaffe tekalimu na complication kaluwa akawano tekalinga ng'ebyomu America ate awangudde ate electoral college erina okutegeerera abalonzi ewaffe kasita ofuna 50+ nga bakulangira bw'oba tabaliwo nga tugenda mu second round ate abantu NRM babadde bakyajagala ne mwami Museveni tetugenda mu second round era ffe kati okusaba kwaffe mukulu Lutamaguzi nga gwava eruweero obutaddayo mu mbeera eri okufuna Professor Le nga wa myaka 68 Katonda namugamba era ojja kufugira ennaku 68 ng'emyaka gyo ne tuba musajja waffe Kyusi Binaayisa n'afugira emyezi 11 n'alemwa n'okumalako omwaka ne tuba ne Muwanga myezi 6 Okero myezi 6 obutadda mu ebyo NRM nebanga etukoledde ne tubeerawo nga obukulembeze tebutaataaganyiziddwa okuva mu 96 kati kusaba kwaffe era kye tukolerera kulaba nga likodi ya NRM ne President Museveni myaka 5 uninterrupted 236 insha Allah sokoleki ogambye otya nti mukolerere emyaka 5 emyaka 5 ate siwa tuba tukoma naye twandyagadde Mukama Katonda tusobozese mwami Museveni atukulembere okutusiza ddala mu 236 nga tetuli interrupted nga tuleme kuddeyo bibiri byonna ku 68 tetagisa kumala myaka 5 go stability mwenyumirizamu emyaka 2 agasooka akonewe yatawanyiza kakati tubala 2 amalala tegamala kyetagisa ku ate waliwo Uganda lwetaabeerewo bw'oba yagala Uganda eddeyo kamweka information kati ekisooka ka information kenjagala okukuwa ebino byayogerako biri mu biwandiiko baziyita 50-year master plan gye basooka okutema egyebiri nti ono afuga 5 era kyova olaba bakola Bwakabaka nti buli gwe balaba nga threateninga power nga kati bwolaba zino enduulu eziriwo ne bakulaba nti you have wealth and access to their institutions the buildings they crush you kubeyo yabo gye bakolaki gye bakozesa naye kyenjagala you are affirming his statement kye bazimba ate ono kiri beyond gyali agambye emyaka kubanga era kyekimu kye tubadde nga tugamba abantu abadde nga bagamba nti Museveni akafuga ebisanja 7 ekyo nakyo nga tukinalufayinga 10 emabege gye yasooka ofuga gwagifuga egyo gibeemeka kakati bano sebo mukama wange nti ne wakubadde omukulu ono mwamuyisiza ekyankwanzi Tuluulu from 20 and beyond 20 something and beyond mukirize nti azimba Bwakabaka bwe wano era yensonga lwaki olaba ye Museveni bw'alaba nga taliiwo the possible successor gwatunuulidde mutabani we information agifunye information gyembadde mukulu Tamaguzi naye era nawe ndowooza nkusinga ku myaka kati mu myaka gye7 nga Idi Amin yawambye balinayo ekiwandiiko kye basomawo ku Radio Uganda bali bakiyita Lango Master Development Plan ne baga nti Obote kye yali afugirako
nti abatakabeera ng'ewaabwe baatula naye jjukira UPC baagitonderawo Mbaale okugatta ba Musaazi balojolojoli Kiwanuka balwesiba bayibingira Bobote ne batabagana ne bateekawo ki naye mbwe abatakabeera ngo baatula ne bawa Obote amagezi bwalifuga nga bw'obitaba n'olukwakwayo ng'olaba ng'ebiki omanyi omuwandiisi aba mugezi nnyo kibanga ono omwogezi naye munnange lwakuba n'amawulire tegawa bintu priority mu myaka gino egy'enkumi 2000 ng'abalango n'abakyoli batabagana omusajja n'avaayo omukyoli n'agamba nze nayiya ekiwandiiko Amini yansaba muyiyize ekiwandiiko nga kiragira ddala nti Obote abadde musajja mubi era abadde atiitiibya balango bokka era mmwe abakyoli abakozesanga yadde ekiwandiiko abalala ffenna kyatuteekamu naye kyali kinyumirwa nnyo okuteekawo olukonko wakati w'abalango n'abakyoli nti abalango bajja kukulembera ekiseera kyonna omusajja ne yeetonda kakati n'olw'ensonga ebintu ebya muganda wange nze bye si byendiko nze kyendi sikimanyiiko nze njogedde kyange ngaliyo lisiti abaddewo alaba Uganda bwezeeta ekirala wano omwana w'omukulembeze oba omwana wabaddeko omukulembeze si musango yali accident naye abate yamanya nze kitange yali seeka saamanya nti ndizaalibwa seeka era yali ayagala nnyo nange mbeere seeka kati omwana tetujja kwogera ku Ssaabasajja Kabaka okuba nti yasikira kitaawe Sir Edward Muteesa naye yali asobola okumusikira nga omusika yenna n'asikira Muteesa estate naye Amini yaga nti kale abeere Ssaabataka ate ye Museveni n'asingirawo ddala n'obwakabaka n'abugira ki n'abuzaawo kakati bw'onaatwala muganda wange Morris Kagimu Kiwanuka mutabani wa Ben Kiwanuka najja wano musiye najja mu paramenti ndowooza ey'omusanvu ey'omukaaga baali bawanyisanga ne munnooli bwe baavuganyanga Sulaiman Sembajja ovaawo twali munnaffe Jimakena ono gwe yatwala juze Nakaseke abantu bamutunulira Abaganda abayita bakojja abatetalimba nyina mukazi Muganda tabadde mubaka wa paramenti Kagimu yabeera ne minisita n'abeera ambasada nakati akyalwa nayagala kukomawo muki ayagala kukomawo mu paramenti otwale wasalire gwe twabadde twogerako wano n'abeera dipita Igigi n'abeera omubaka wa paramenti kakati raba okera oliemu musajja minisita omubeezi owaki ow'ensonga ez'ebweggwanga laba Tabani ye mumyuka wakulira okwerinda kw'eggwanga okw'omunda mutabani wa Tabani ne muwala we n'obuzaba ne mwannyina mu bisanja ebyenjawulo badde mu palamenti wano kukadiyena kakati nalabye muwala w'oyita Ojoko yalayidde wano yazze n'ekifaananyi ky'oyite n'agamba kitange yalwanira eggwanga kirumbe balwanyisa Amini bamutegeera bubi naye ne baza mwami Museveni nali nvudde mu ssomero olw'okuba ndi mulekwa nga sirina ssente n'agira ki nampeerera abaliko enkola eri eyo Obote lumu Amini lwakuba Amini yabyogera naye ate n'atabituukiriza Amini yagenda Erango n'agamba nti abantu balowooza nti mulokole tubanga Obote bwe yawamba mu 66 abazaana ba Muteesa yabateeka Luzira baganda ba Muteesa Basimbwa yabateekawa Luzira nti naye ya Amini we yali ayogerera nga Maama Miri yali Kololo yali tanatoloka genda Tanzania tine gavumenti emugira ki emulabirira naye ate Amini gye yamalira abamu ku abo be yali alabirira n'okutereka yali amaze tetwaddayo balaba naye Museveni afubye nga bw'asobola okuleeta national reconciliation abaaliko abakulembeze famire z'abaaliko abakulembeze n'abantu boolaba nti yasikanga nabo obugwa mu myaka egy'ekivubuka bw'olaba addiramu ono sijja muyita naye ne bwe namuyita omutemu mba mutuufu kubanga kooti ensukulumu yali yamukoonyeramu nga asigalidde kuwonekebwa lwakasiisi ebyo byonna bikolebwa lwa national reconciliation naye ekyo tekitegeeza nti abaana ba Museveni
baganda ba Museveni n'abazzukulu nti kyetuyinza kubakondembinga butabeera muki Uganda eri republic omuntu gwe baagala Bush Junior ne Bush Senior tebamuleeta ate bano ba Benazir Bhutto family ya Bhutto Pakistan family ya Gandhi e Buyindi family ya Karume Zanzibar ndowooza family ya Karume yakaleeta abakulembeze basatu nsubira ayinza okuba either kati vice president wa Tanzania oba president wa Zanzibar kati aliko muzzukulu wa president wa Zanzibar yagira ki yasooka nga tene kitaawe makati awo yaliwo bano bakama e Botswana so tekitegeeza nti omuntu bw'aba abaddeko mukulembeze oba bano bakabire Congo nti tajja kasita tuba nga tuyise mu kalulu abantu ne bagamba baagala Muhoozi Kainerugaba ne bagamba baagala Luttamaguzi ne bagamba nti baagala Kateregga Musaazi ng'ajja ng'asambawo ebisanja byebi emyaka gyegyo etaano bwe baba mwagala nga bamuzzaako tetuyinza mu republic buli muntu yenna ali qualified asobola okubeera omuki asobola okubeera omukujogolikana mu nyumba ekyokujogolikana mu nyumba waliwo byendowooza nti byasoba munda mu nyumba waliwo byendowooza nti byasoba kwanze natandika okabalinga parliament nga NRC ng'ekubirizibwa Haji Moses Kigongo naye bw'olaba level gye yali eteesezaako olowooza nti baali bamalayika bw'olaba bano ba mwami Luttamaguzi ne paramenti ey'omukaaga n'ey'omusanvu naye gye tumalidde eno omusimbi gwe bakozesa mu kuyitamu oba bagujjawa ogwo ne gutubuukira kizibu era baga nti abaka baliira nyengu zaawo ku bitongole bino bye batiisatiisa bafune ssente z'okwesibawo abamu beenyigira ne mu bicupuli bangabe waliwo ebicupuli ennaku ezo bye baakwatira ku nnyonyi nti birimu abamu ku bakulembeze mu ggwanga lino nga biba birimu era ndina etteeka ery'obwetengereze eryalwawo kubanga bwe twefuga 62 ennongoosereza mu ssemateeka gye twasooka yali yabwetengereze ne tukomya Queen wa Bungereza okuba omukulembeze wa Uganda ne tulonda Sir Edward Mutesa naye twatulina okukolerako etteeka kati lwerize naye oli yali ambuulira nanga nti oliraba litunuulidde kulonda okw'abano ba Luttamaguzi tinaye si bwe gwali omusimbi ogwali mu lukiiko ttabamiruka olwa NRM Kololo ogutamanyiddwa gye gwava bwe gwagamba abakulira ebyokwerinda nti olumu eggwanga lino bwe twebaka lisobola okuwambibwa lisobola okugulibwa omuntu ti omuntu omu yajja n'omusimbi muyitirivu n'agula buli kimu lwakuba ye Mwai Museveni mukwata mpola n'abiraba bw'ati nagamba wano we tutuuse so kati ekigenda mu maaso kati nga bano bannaffe bamaze okulayira abayiseemu nga bagole twetaaga baleete sipiika nga sipiika taliiko ttaka tubadde mugambye nti Kigongo Mwai Museveni yali chairman wa NRC naye yeemalira kujja bwa president Haji Kigongo n'akubiriza ne tulaba mwami wa Pakabulo ng'olaba sipiika mwami wa Pakabulo bw'amala okuwangula obwa sipiika nga baali bagambye nti Mwembi Dandisala ajja kubeera vice president nga tebabumuwadde baleseewo Dr. Special Sakazibwe twali tuli awo mu nkubo za paramenti owekitiibwa Sekandi Munnamasaka munnange ne mubuuza nti kati Buganda manyi waliwo Buganda mwoyo ogutali mubi Buganda erina okuba ne sheya yaayo mu Uganda nga n'ebitundu ebirala ne mugaa kati Buganda bifo bino ebisava ekyoba deputy speaker nga Rebecca Kadaga akyagala naye ne bakiwa omukyalo okuveera ngo omanyi Mwai Sekandi bwe yanziramu Buganda tetuli ku level ya bumyuka bwe tuba nga tetusobodde kufuna bwa speaker tuba tugize eki tuba tulina naye emyaka 2 mwami wa Pakabulo yadda ku bwasalumba lungamya bw'ebyobufuzi kakati ate Mwai Sekandi n'afuuka omumyuka wa speaker we yava ate n'abeera speaker ebisanja 2 ng'amyukibwa mu kyalaani naye ng'olaba Sekandi speaker n'ekitiibwa kyonna ne track record n'olaba mukyala Kadaga okuviira omukazi yasooka okukola chamber obwa pleader mu Uganda gali ku record lwanna eddembe ly'abakyala oyinawo omunyoma n'olaba olanya yes yava mu UPC ng'olanya nnyonnyola
n'ennyanja ne zigira ki n'olaba sipiika awedde emirimu. Abo be basipiika be twetaaga bannange. Omanyi mukulu wange Haji Katerega bw'ova ku president aba ne vice president odda ku speaker bw'omuvaako odda ku ssaabalamuzi tunuulire omuntu otunule ne track record naye bw'obadde otwa chronology oyo mbadde nninda bw'otuuka kwaliko si wammwe ate ngambye si waffe nga tumwogedde kakati mbadde simutuuseeko tumutuuseeko mbadde sirikidde nga nabo tuwa chronology kakati ndowooza nga mwami wa Pakabbulo bwe yamyukibwa ng'omukyala mwerabidde Betty Okwi bwe bagamba for regional balance and for gender Betty Okwi myuka wapa naye nga bamanyi byonna wapa ajja bigiraki ajja bimala ate ku sekandi n'ayume baali tebamwagala lumu byanyima yakyamuka namugamba bw'ayume oli speaker wa president fe speaker waffe yono sekandi ayume bwe yakubirizanga ng'ababaka beebulankanya kukola mutewala sekandi sebo yali muganzi sekandi bwe yakubirizanga ng'ejjula ayume kye yakola ebyokubiriza parliament n'abigiraki n'abyesonyiwa kaakati sipiika waffe ono omukazi hasala mu Luganda twagamba omuyiribi omukazi waffe omuyiribi okuviira ddala eri mu Centenary Bank n'emirimu gyonna obwayaya bwe yakola ffenna tubiyiseemu buli muntu alina ebintu byayiseemu n'amateeka ge yasoma obukulu n'ebirala ne mu campaign abadde instrument kuba buli kadaala ka president kwabadde naye era nze ndi ku record ku radio ne mu bitundu ebirimu in fact olwokuba eno si radio ndoza radio eyo nyinza ojjogera mu programu nga yasawa bweziti gasimbagana ku radio Simba nga ebintu bino bitandika nagamba kikyamu NRM okubeera so open omuntu yagiyingidde eggulu ng'asobola okuga nti avuganya ku bwa ssentebe bwa NRM oba ku bamyuka bwa ssentebe oba ku seeke omuntu abeerewo ekiseera baddipi abo tubagaya naye balina ebintu byabwe waliwo ekifo kyewesimbako ng'omazeeyo emyaka 10 gundi ono mbidde yayagala obwa vice president bwa party nga tannaweza myaka 10 n'alinda ne kibeeramu John Baptist Kawanga niye ssebo ffe ewaffe omukyalo oyo yasaze eddiira eggulu okuva mu FDC nga n'omwana w'omukulu ye Besigye ogutali musango lyerinnya lyeyamuwa ng'akyali ddaalingi wa Besigye kaakati olutuuka eno ewaffe nti oli ku seeke nti goddulira president awangula atya lyetteeka liri mwami Museveni mukwata mpola kaakati Abaganda bagamba nti totta kibe nga tonna kikenenya ndusu naye ewaffe mu korido oba kyogere twalinayo enkola yesembabula ewaffe kwega nti omukyala bw'aba alina obuzibu nga si muyonjo abafamire obutagamba nti gwe mubi naho bamugezaako naye ddala baddayi kituufu si muki kituufu si muyonjo kaakati buli muntu akitegedde nti Mwami Museveni mugumiikiriza nnyo abadde akiraba tayagala kutegeerwa bubi naye kati tufunye omukisa okugenda okutereeza ekintu tufune sipiika ng'agwa mu ttuluba eri abali b'eŋŋambye tufune omumyuka wa sipiika ng'agwa mu ttuluba eri ebyo kati ate eri gavumenti gye tugenda okukola Mwami Museveni n'okulisayikolinga obusayikolinza abantu si kibi swagala aleme kubeera n'abantu be kubanga era omuntu tonyuma kubeera nga tolina bantu bo abantu betegeeza bazaabeera nabo okumala ebbanga ddene naye mu card identification ne replacement fuba nnyo okwongera okuvuba abantu mu system beeyongera ate era yadde enkola ey'ekintabula ey'okuleeta ku beebweru nayo simbi ngamba abeebweru byobufuzi abatali b'NRM naye ate era lowooza nnyo ne kuffe ab'omunda mu NRM. Webale nnyo Mwami Lutamaguzi Hajja asawuninganga nti byonna bibadde bigenda mu maaso omusimbi gwayogerako Mwami Museveni ayinza okukwata tagumanyiiko oba oli awo kyekyaleese n'okwekengera ne bayita n'etteeka lino Swaziniga yamaliriza firimu eno bakuba ogenda okulaba ne bwe banyonyi ng'egudde Swaziniga ye yafuluma kakati
abayiribi b'omu nsiko z'eruweero we baasanga muyiribi munnaabwe eno mu kibuga ne bakola ttiimu tebakulimba nti obubbi obugenda mu maaso mu ggwanga tebabumanyi. Nkugambye obubbi si kyekizibu kyabwe era olutalo oluli ku mukyala waffe ono wa palamenti si bubbi kulabisa babbi banne n'ekyokubiri ku threateninga power nti ofunye access ku institutions za government ezebalamu ne mukulu Lutamaguzi katono nnyo mubaka wa parliament era ali mu suuti eno era abalonzi bakakasa nti ye mukulembeze waffe naye singa omubaka ku bwavu bwayogeddeko abantu b'e Nakaseke naki ne bamulaba nga ayambadde essuuti bukadde asatu bukadde meka tekiyinza kuleeta Sergeant ebbombo n'eyekyawa bw'olowooza Mwami Museveni ne batulaga entensagala tulanga obukulembeze bwaffe ffe ng'abakulembeze tusaana tubeere mu simple life nga bw'olaba bakadaaga basekandi gye babaddemu yadde nga bantu bafunyi. Kati ozze ku ansa yange ono mwabadde akolye akatubulire nkugamba nti ono ekimukubya si bubbi kubanga obubbi nnono ya gavumenti eno eriwo kyogaa mubbi naye si yeyekka njagala nkufune banne bangi balina mingi kati ono ekimukubya kwemulisa kanjogere mukola enjogera abavubuka bewaffe Nakaseke kwemulisa oleese kino oleese kiri siggo singa obubbi asijja balina za keedi wano ze bazimba biki balina kino balina kino era mbadde nkugamba nti ekikubya omukyalo oyo amongo si buno butente buno bwe boogera zino simanya amamotoka ebyo byalina ebyabakulu threatening their power. You have access to our institution, to the army, to the police, to the judiciary. You can even call members of parliament to your wati. Ojukira we ayita ababaka ba parliament. Serozant alina access kumaje. Kyenkulaga. Ati nkugambye nze mpozo obwanna kigwanyizo obwo bwabadde akola. Nkugambye kati bano bagamba nti it is only them simanyi beyita bachwezi abalina okuba newerese mwabalala mulina kulaga nti wapuwa kakati omukyalo ono simanyi oba talina bahandola kubanga ne wakubadde nga woyagala okwemulisa ennyo waliwo wootuuka n'ogamba nti wano bwe mpitawo aninye ku kyawa anti batugamba ntuva mu kyalo naye ne twemera mu kyalo lefu agenda kukola kyonna ekisoboka agambe nti endiba ewedde kati bamusaddaase ekyokubiri kyali bamusaddaase nkugambye si yeyekka omubbi ababbi webali wano bwe bano abasajja boolaba balwanira ebifo by'obubaka bwa palamenti olowooza balwana kubeerawo mu palamenti tebali bwe bafuna omusaala. They are protecting their route ze baluutinze ne bakugamba wali mu palamenti nti omusajja yatutte sente za standard gauge railway mwakaziisa emirundi nga 6 and you borrow the money and disappear from there. The other time yabo mwino batwanikira anti kyembadde nkugamba kakati ono akugamba ono DC waffe nti sente kutiya za sente zisobola okugenda eri ku gundi yaabwe NRM we bali mu kulonda Museeke mu Museveni nga tazimanyi with all the intelligence zalina Mkugemu kwa tampora si Idi Amin kubanga bwopapa bwoba Idi Amin ne mwango twaliramu ne Saalumanyi ono mukwa tampora tebiriko bya bukwa tampora era nti one time nabagamba aba parliament mugende munoonye ekyapa kya parliament kiyinza okuba ewa Manerenda gende munoonye bintu etongole ekyapa mugende munoonye ekyapa kya parliament ekyapa ebyapa bya ministries of local government biki byonna kubanga kati we tuli mu kivandulo n'abavangayo okuwabula gavumenti basobola bali bakugamba abasajja balina nsolo yaabwe kyenavudde nkugamba nti in hierarchy speakers number 3 yes naye olaba agende wa CDF n'amuyita jangu wano no CDF noyita parliament y'eggwanga mbubaka badiikuula and it is normal kubanga bano bagamba bovaayo n'oyogera ku mutabani w'omukulu kubanga amuleetanga poliisi wali eri nti gwabalaga bonna okumuyita CDF y'omulowooza waliwo watuuka ne yeebeereramu
n'agamba ono ayingirire nanka yaffe ayingirira obwakabaka believe it or not ye Museveni azimba bwakabaka bwano era ensonga lwaki olaba Kyagulanyi n'ovaayo gw'atali mu nanka yaabwe they use every avenue ne bateekawo amateeka ne bakwata bano ne babateeka eri ono akulaze nti life is normal genda obuuza abaana b'ennyumba abajjudde makomera batalina n'olwekyo ekimukubya kwemulisa omukyalo ono yajja n'atabalabiro n'alowooza nti bw'oyingira mu lubiri kuba tulina abeezi b'omu lubiri naye ssebo ng'ayagala kweyita mulangira okulaba Ssaabasajja Kabaka nga era mu lubiri ssebo yalaga nti alina command alowooza bwe bamusembeza wali eri n'alowooza nti atuuse they can allow to acquire all that kind of werese mu mbeere zonna naye nga bakusoma ono yaani kuffe kuba nze nasooka kulaba Besigye olaba Besigye oyo yali musawo w'abaana abasajja mu nsiko and it is said even without Besigye some of them would be dead naye olaba basacrificinga Dr. Kiza Besigye ne bamuhumiliatinga ng'abamuhumiliatinga Besigye bali mu myaka 89 plus ne bamuhumiliatinga ne bamugyamu n'ako obuntu kuba believe it nze siri wevu DC naye ne bwota leero Besigye his life will never be the same kati oli olaba singa Besigye yamujjanjabanga n'amugamba jamu omusipi nkukuba empiso naye bw'akola olukwa olw'okutemula ono naye Ssebatemba ngezaako okugamba newankubadde biri ebya separation of powers tubirabira mu parliament executive judicial ne media bisingawo waliyo obuyinza obw'emyoyo bakibishop abo babishop ba mufti oba mu protocol namba meka ba namba 1 ewaabwe waliyo obuyinza obw'ebyennono nga Ssaabasajja Kabaka nga Kyabazinga oba gweno mu protocol namba meka eyewe naye namba 1 waliyo amagye oba eri mu protocol namba meka ng'ogyeko commander in chief president addako abeera muduumizi w'amagye CDF so ebyo nabyo tubimanye buli muntu naye aba mukama ewe ate mu seconds kyetusaba General Museveni kubanga kati waguddewo gye bayita Pandora box wali ojuliddeko njiwulira genda ogibuuze Pandora box tokoma ku mukyalo oyo yekka investigate the whole parliament wewangamya naye newakubadde wewangamya ku ntebe nyayo gyotawangula kuba nabalabye nga bakabira bano babiri tumubuuzanga newakakiko k'ebyokulonda yagaana okutulaga newakubadde wewangamya omubaka Namere yakalawira mukazi ate oyo walaba bwe bamuleeta walabe bamuleeta fuwano mu Buganda naddala waliwo omuntu ali ebweru w'amateeka era Namere bw'anaaba talina musango bajja kumuwa oyo waabwe nga bw'osanga yandibanga alina akakwate abayaye b'oku sitwiti nga beekuba tayikondo naawe n'oyimirira wali eri oyo waabwe nti nga bwe watandise please don't only investigate that woman investigate the whole parliament kuba luli Museveni avayo n'agamba nti waliwo endiba esambye wakati wa parliament ne ministry ya finance wakiwulira where did it stop parliament neyeyisa 1.1 trillion mu supplementary nga gundi eweddeko nezigenda nga zitambula ezo nga bwe mwasazeewo please don't only investigate ati kati tulwanirira ggwanga tebabulamu era sebo kyetukusaba nganze musekendi za 3 yadde wewaŋŋamya abaana b'NUP abali mu makomera mu basumulule munsi yaabwe sabo nkwebaza okuba nga otuleese wano n'okubeera ne muganda wange nga bwe tugenda nti omwogezi alaba ekimutta kuwaayira kyenzikaanya naye tuleme kukoma ku mukyala Triple A yekka
tugende ne ku balala abaka abali implicated bangi abakungu abali implicated bangi ate abantu okubba tekuliiko kala wano mu KCCA eri mu Masaka State Council mu Wakiso District Nupu yekulembera naye era enguzi obadde ogirabayo oba ogiwulirayo ate abantu abasinga okubba si bannabyabufuzi tweyanzege program bitebwete betambudde njaga okwebaza abenkozi nabo Tony abali ku kamera abali mu transmission mwebale nnyo mwebale ddala njaga kuwunzika n'entanda lunaku nga bwe tukola bulijjo oli agamba nti falling is part of success, therefore we shall learn from our mistakes and keep trying until we succeed. Yali President Yoweri Kaguta Museveni budget speech mwaka gwa 2017 bakumboze ezo babakuumiddeko ng'ensi bagyekabanya ezo emboozi zebakuumiddeko ng'ensi bagyekabanya bwe tutambula olunaku lwa leero tujja kuddamu nga tuzzeemu.